iganga ebiti etuuka iganga iganga tutuliza mukulu semuto webale kubanga otuliriza nalongerwa emwedde webale kutuliriza makanika asengende bwayise webale kutulirizaako sebo mbalaba abantu bangi nnyo mukulu Serwaje Koko Gwanga webale kutuliriza ona atugambye simaye tugambire mukulu Kivumbi waliwo mafia batujja ku ttaka kakati emwenonyeze namwe ababaka bamwe nga nanga abena kase kwe banoonya na uli minister w'ekisikirize kati onangambye naffe n'essumbwe batutandiseeko dda okutubba amatooke munnakaseke nja kujja kulaba ngira n'abatuuliriza mwenna mbalaba muli bangi wano mukulu Siisira webale kubanga otuulirizaawo ne banno abali mu emabindi awo Mama Nancha Ibalatira webale tuliriza mukulu Kagwa ekifampa bale tuliza chairman Katongole mukumi n'abalala mwenna kakati mu seconds ntono njagala kunoonya kuba amasanyalaze programu yaffe mukyala Nankabirwa mbadde nkunoonyaako emabega ka programu y'amasanyalaze g'ekikubampanga Minister of Energy yes luli tubadde ne programu naye y'okuleeta amasanyalaze mu bitundu bino ng'enaawe etuuse mukyala Honorable Lucy Nankabirwa abantu b'ekitundu Kikubampanga Lukabala n'Ekibaale wa chairman Mutibwa n'obutundu bwaffe bwe twakkaanyaako programu yali erina weetuuse naye kati sitegera lwaki yeesibyemu nnyo kakati mbawuliriza ebibiina by'obufuzi bibeerawo n'ebisinde ebiteekebwawo ebisinde biteekebwawo buli luvannyuma ng'okulonda kutuuse mkulwala ni Mayanja ekyakimanyi ne mukulu Mukasa Alozia ne Kansoni Sima ebisinde biteekebwawo n'ebibiina naye kati ekiriwo temusobola kukola politics atambula ng'omuntu omu amaamidde eggwanga nga institution zonna yabatawanya kati eriye Syria bakaba Asadi nafu wano tukaba yagenza Asadi yagenze kati naffe tukabona agendo na Asadi wa Uganda Syria tebaddeyo kulonda ku myaka 50 wano wabaddewo kulonda emyaka 38 ate buli luvanyuma lwa myaka njawulo yaffe nti okwe Syria tekubaddewo neofo kwaffe kubeerawo n'akubba n'akubba kwegamba the similarities the difference wetu choge kakati fe wano engeri omusajja we Syria gy'abadde afuga Syria naffe wano Museveni waafuga eri abatafugira mu kibiina kya byabufuzi wanafugira mu kibiina kya byabufuzi ekiina majority mu parliament ebibiina by'obufuzi bwe yajja wano twebaza Obote yali abiweze ebibiina by'obufuzi Dr. Amini Dr. Obote yagala nnyo ebibiina by'obufuzi twebaza Idi Amini dada yafugira mu yavaayo openire n'agamba ebibiina mbiweze kati ono n'akomawo n'alagira biddewo naye n'abigaana okukola mwe mwakaaba ne baga buli muntu ayagala kibiina yali alese movement naye tabikkiriza kukola era ensonga lwaki olaba abaana b'NUP bonna abajjuzza makomera sebo bajjuzzaamu naye naawe ekitunulidde Asadi naye kijja kutunulira essaawa yonna lwaki oba wakagudde ebweru mutiisatiisa President Museveni nga mubiteekateeka naye akimanyi Asadi akyalya ate nti tumira lukusa mukabaka abasajja nabo beebase ku kitanda kya Asadi enteze zonna bazitutte mbizize kati nono tumugamba honorable kankweku information ntono nnyo ensonga y'ebibiina by'ebyobufuzi gy'obadde oyogerako in fact President Museveni kiri ku record ng'agamba n'okugamba nti naye lwaki tetusigadde mu mugendo uliriza katono nnyo abamu kwabo ne baddukira ne mu kooti omusango gwa omugenzi Paulo Kawanga Semo naddukira mu kooti ekyokubiri president naga nti bwe babanga ba majority kye baagala then tugende n'ekyo naye nga mu kusooka yali alemeddeko ng'ayagala tulonde out of merit kati ekyo kyogeddeko Kansoni Sima kituufu nti yazzaawo ebibiina naye nga tayagala bikole ng'era bw'olaba bwe yagamba Buganda nti Obote yakola bubi nnyo okujja n'abalwanyisa direct n'emmundu yalikozesezza bannammwe kwesaanyaawo ne musaanirawo ddala kati era kyakoze kakati nze omukulu ono ebibiina bino ebiriwo nze mbisaasira
nange nesasira banga fena at the end of the day tutunulya ye Uganda etebenkedde emirembe nze sifaayo kugwangalyo sifaayo wajove nakwezo omusajja omu yanvumanga ono Lutamaguzi sosola mawanga musajja munyarwanda era kanso njagala kuwa ku baluwa ye newe yabadda mu parliament yanoonyeza Lutamaguzi mbwa amuyambe mbwa abanyarwanda tebakyafuna passport bazibagobyeko lwaki abanyarwanda bafuna passport ate za Uganda kati ne mubuuza nti oba kubamwe mugamba nti ffe tubasosole eno lwaki temugende wa mukama mu Museveni n'abafunira passport nabo bali abalina ekintu kyabwe kibavuga nze nganze Lutamaguzi nzikiriza nti buli muntu alina procedure gyayitamu ofuna passport kati omukulu ono alina ekintu kyabateeredde mu busimayi babagaana okufuna passport n'omukulu namugambye clearly nti Jose wange ffe temutwetaaga nti tubakolera nanke era ne bukuba mukulonda temutuwa bululu abafuga gwe mu biro obululu bannamwe be basinga obukulu mu majje ne mu bitongole ebirala mwali badde muddukidde onalibe nakaseke tebakulonda anti uliriza nze mbagamba clearly nti wateekwa okubaawo ng'ekibalemesa kiri mu State House si ffe kubanga ffe bano batugamba mbu Museveni kyasalawo kibeera yagamba kibede kiba era namuwandikidde ebbaluwa ne mugana nja kumukulagako kanso nja kugikugabirako ebbaluwa ne mugana siffe tubalemesa ofuna kubanze nzikiriza buli muntu ali mu Uganda ng'ali mu constitution ya Uganda is a Ugandan. I don't care about your tribe, I care about as long as you are in Uganda. Tulina amawanga 50 oba mu 2 nzo oba oli mu constitution nkubalanga mu Uganda nga bakuteka mu constitution you Uganda chapter 3 yonna kakati olubereberye twabuza Museveni nti bwaba abantu bano tobawe passport ate lwaki obafudde a tribe in Uganda kubanga we have the Barundi kati n'abarundi nabo bajja kujja bagambe Uganda batuwe passport we have the South Sudan kati ne tugambe tekintu kino kiri complex era mwe abajja abatuwandikira nga ababaka ba parliament mwe na ddala group ez'abanyarwanda muli n'ababaka ba parliament bangi abanyarwanda mubatuukirire mubayite mulumbe Museveni mumubuuze lwaki taba passport kuba omukulu ono yagirese ng'alina omuntu we mulwadde agala mujanjabira bweru which is humanitarian understandable nga bagala kumutwala wabweru bamujanjabe naye nga bano bamumye passport kakati ebintu byamwebyo birimuko enanka kati era kyekimu nekiri ku bibiina by'obufuzi wano Museveni azanye politics mungi nnyo olwobula okuba yasanga bannansi nga babongoota bino obukundi buno bonna bootera okuwulira obusinga obuteekeddwa nga katika na akakajja katwerewo recently akaba mukako Democratic Alliance bakaita Democratic Alliance nenze nkaita Dealers Alliance Dealers Alliance tokyusa linnya ly'abali ekikyo wange ko kano kakakundi kagerinya epesa ya disclaimer aganti bibye UCC tekutwala bibye speaker kana akakundi kadi Dealers Alliance akegatibwamu bannabyafuzi abadiringa badira mu byobufuzi bwekaze kacyanze waliwo omulamwa gwe ogwaffe gwakufutula Museveni n'ebikolwa bye nga Bible wetugamba zitani omwegana ndimwegana n'ebikolwa bye kandi naffe wano mu byobufuzi bakugamba Museveni omwegana n'ebikolwa bye naffe kyagwegana n'ebikolwa bye n'abekavuye mwenna naye ate tebegase ku Museveni bakozewo ekisinde ekyabwe era ekyokuwenyeza Museveni kana akakundi ka Dealers Alliance facilitator ye Museveni bino byange si bibyo bana kugamba wano ndi wawiso underground intelligence officer eyo teri yo mu security organization za Uganda gobo mayiteri yo gojja gendo babuzeeko gbokola mu security nenjigoberera kakati abantu abasinga wano bali badde tebatunulya na bibiina byaffe omuntu yekyayagala ye service amakubo wegali kwanza olumu ngenda nenkutaalira abewaffe gyempita nti wano waliwo nti ne chorus waba NRM we bayita nti aba opposition bayita musiko nti waliwo eddwaliro nti lino eddwaliro lyaba opposition lya government lyaba opposition lino lye NRM era omwami omu bamuyita Byamugisha omugagga nnyo
w'embalala eyo sagga nnyo wano yagala nti honorable nze kyagala kutwala nnyo abaana bange mu malwaliro gano ag'abakungu naye nagambye omukozi wa waka n'omukyala nti omwana nga bw'alwadde mutwaleko mu ddwaliro ly'e Kawempe mu citizen wano we Naggulu mutwale mu ddwaliro ly'e Kawempe erya government kubanga waliwo gye bayita ba specialized doctors mu baana bikine bya nga masomero gano agali private tegaba nabo sometimes nga babeera mu government hospitals kati bwe yalagidde oyo omukyala we n'omwana okutwalayo bwe yatuuse mu ddwaliro ly'e Kawempe erya government yasanze nga buli katanda kuliko abaana abalwadde batano katanda kamu nenga buli omwe alina endwadde ez'enjawulo nankubira nanga sebo nalipo nze ndi musajja munyankole siri opposition siri NRM naye ndi mu Uganda ze kyenjagala yi service eddwaliro lya government bateeka batya abaana abatano ku katanda akamu ng'ate n'eddagala bawandiise tetuganye nze nsobola odyegulya kuba ndi mugagga naye nga bawandiise nabali ababadde omukyala we yamumbuulidde abaliwo nga bagamba mugende wabweru kakati ffe abantu baffe abali eri ebweru ye teyagala kumanya ayogera asobola okujja nga wa kibiina kyange naye nga kyanoonya ye service ayagala amalwaliro nga mulimu eddagala amakubo nga makole ayagala amasomero agatambula kubanga ffe bwe tubeera eri ssebo mu parliament bwe tutera okugamba nti omubaka wa parliament bw'abanga tasobola kugenda mu ddwaliro lya government agenda mu ddwaliro lya private omubaka wa parliament bw'abanga omwana we alaba amasomero ga government mafu atwala mu masomero aga private naye omubaka wa parliament bw'asanga ng'ekkubo fujja ayita talina wayita walala kkubo lya private era naye alina okuyita mu kkubo lyerimu era ensonga lwaki tubadde tugamba bannaffe naddala bano abatandikawo obukundi ffe ebigendererwa byaffe bya Better Uganda Better Uganda ng'erina quality education Better Uganda ng'osanga owa poliisi ng'asasulwa nga tasula mu kiyumba kiri bino biringa eby'embaata n'otuuka wano natuuka n'abadde mu Alliance bagamba abadde mu Alliance bagamba ensonga gye muliko gye baliko kiki ekibaawukanya bano aba Dealers Alliance Dealers Alliance ebigendererwa byabwe byanfuna mu by'obufuzi era bw'otunuulira akakundi kaabwe kazze keeyubula kuba emabega abo nabagamba abantu tutuuse wano we tutuuka mu kubonaabona abantu baffe obutaatulira bukundi buno obuzze bubeezaawo Museveni buli bwe tuba tugenda mu kulonda mutera okulya Museveni ng'atera okuyisa statement se Uganda etandise okumpoomera buli wawulira nga baddiira batandise okujja ku mmeeza nti sebo twataddewo kano akafa akapya akakundi kaffe otutemerayo ki kubanga for them they don't care about infrastructure tugende wa council nasima nga maliriza mu dakiika nga tewera ffe kye tusaba abantu baffe nze ntera okugamba abantu eyo tontunuulira nga lutamaguzi ngenda kwesimbira ku NUP nenga tonnatunuulira NUP soko tulego ogenda okulonda nedda nga tonnatunuulira NUP ng'okiraba kibiina soko tunuulire values zaakyo values za NUP nti twagala kufa ku bannayuganda bonna regardless of your tribe owulira sebo kino kyenkugamba bwe nalabye omukyalo omwo omunyankole nga bamuwalula embalala wamulabye era abapoliisi babonerezeddwa namulabye omukadde nalabye abantu abamu nga bakifudde tribal omukadde nga nalabye abantu bakifudde tribal n'abanyankole nabo batandise okubakuba bwe batyo when you have leaders in this country especially us leaders tulina okutunuulira abantu bonna abali mu borders oba oli mugisu oba oli munyankole kikwata ku munyankole nange omuganda kikola ki kimukwata era ensonga lwaki olaba bwe twabadde tugoba mwami Museveni nti va ku mwanyi zaffe ne tutuukako ne ku kyuma eri kyenasoose okubuuza omukulu akulira ekyuma eri kuba kyabadde sebo walabiddwa ng'oli ne mubuuza nti sebo tuwulira kino ekyuma kya mukulu ono agala otwala emwanyi zaffe nangamba I don't answer those rubbish questions ne mugambira yetsebo ekyo kikubuuzizza kubanga bwe tetugaana nti ekyuma nammwe musobola okukifuna eno kubanga nammwe muli bannayuganda
naye nanziramu ekintu kimu nangamba onalebo kino nkikunyonyodo okimanye tine wakubadde ekyuma kino kiri ntungamu tulina n'ekyuma ekifaananyi kyekimu kye tugenda okuteekawo mu Buganda ekifaanana kyekimu mu Central kyekimu kye tugenda okuteeka ne Bugisu kakati awo nemanya nti osanga omulamwa weguli kati kiri erinze Rutamaguzi ng'omubaka wa parliament okubanja nti n'ekyuma kino ekyemmwanyi kiteekebwe wano mu Buganda ekyateereddwa entungamo mu Western Uganda nesimaga kibayo ebira by'obufuzi ebingi ebimeruka biyamba NRM era boli abakulu bana boogedde gati NRM kuba gudikudde ng'ebira bimeruka okukabalumbazi aliwo omukulu ampadde aka message wano Kansala Kalule Isaac wa Poor People's Campaign agaye nti omulamu omukulu ngambira Honorable Rutamaguzi sigwa bibiina bingi wabula buweereza anti nange funamu obuweereza mugambye era ffe ekitubeesa bammemba ba NUP ogirwanirira buweereza ye mukulu Kansala Kalule Isaac wa Poor People's Campaign mukulu kagwe w'ekifampe Gomba endowooza ensonga yeyo wagikozeeko ebyettaka naddala eri mu Gomba West mukulu Semuju ekiseka mu Lwengo ne mugana nge Matsiko John Bosco w'essomero liri ya Kyawagonya community tumiddeko mukulu Masiko ate wamuwe ensawa 25 eza sementi naye oyo nabagamba nja kumuwa naye abantu beyo mwatulemesa mu bikyemvu yenvu byammwe polisi wache mu byemvu byenvu eyo kanso tubere ko somero tuweddeko polisi wache naye abantu beyo sebo sementi ajja kutuuka oli wamuwa n'omutima gumu ajja kutuuka kasawo ka redi yakulakulanya community inesomero Kyawagonya community kakati ensonga ekyamazima gyolese ogireetedde mu kiseera ekituufu ate n'oleeta omulamwa omutuufu nyina omukisa nti ndi wakati mu bamemba ba parliament basatu okusobola okutuusa eddoboozi n'okussa ettafaali ku kuzimba eggwanga lyaffe Uganda. Honorable Arani Mayanja wabadde amaliriza points ze akugaye nti institution zino ziri mu ICU intensive care unit intensive care unit omuntu abasiza ku kyetuyita support machine life support machine ekyamazima nti omuka abakamubake webale nnyo nenebuuzaamu nti institution ye gyalimu n'abaana ababaka abalala yo teri mu ICU bwebeera mu ICU lwaki balwana okuddayo nze nganze nekyebuuza bobaga nti institutions ziri mu ICU webale nnyo naye bw'oli mu kulwana atoddeyo sawo tosobola mugoba mu ICU Honorable Rutamaguzi bwe bamwesimbako wano akunyonyodde laga nti ababandeetera naye ali mu kulwana kuddayo kwa information awo wenyini ffenna awali ebbawe tulina okukwata kakati olaba oyo settlement gyakola akugamba bannayuganda muveeko okubyogerako bino ebibi kati Museveni ye wakwagala awo ebivaako yabisigale mu yokka Professor Rusimbi enjawulo nze ekyenjawulo kyennyina era ndooza Honorable Alani Mayanja tutera okusinkana ku mikutu egy'enjawulo nti ekyenjawulo kyennyina nze government wekoze ekirungi I appreciate era nkiraga bannayuganda wekoze oba wetanaba kukola ebitanaba kutambula era nabyo mbibalaga naye nembaga nti emyaka 5 gye batuwa mu NRM pesa mpozi nange sinza butogera ku nsonga ya Dr. Besigye okuba jjo yanjudde nayo olwaleero nange nvumirira Mwami Museveni Kangalu koti gye yateekawo koti marshal etule makindye olwaleero ba civilian lwaki muba nga in fact ne koti yavaayo nekola ruling lwakuba ne bakola olugezigezi ne bapiiringa kakati ate koti sigala nga bukyali kati koti tevanga yo kuwa final judge omulamuzi sabalamuzi abakoti kyongole kya government bali basala to interfering na nsala yaabwe naye omanyi yali yakyogedde leero ekya Museveni aleeta ekiwandiiko n'agamba ekoti ekola bulungi mulimu gwayo mugivire kuddala singa babiri koti masho tebafunyeeyo bwenkanya basobola okugenda owinidolo osegedde kugamba olaba n'olaba embeera eggwanga nga liri mu mbeera eyakwagama yeno Museveni agamba nti koti masho bwesala emiso basobola okuddukira mu civilian court
civilian court badukira banyuma balinga bamanzo okusala leader kugamba ebyo fete tubimanyi era tetubinterferinga kati kwegana otunulire gwa embeera gye dirimu nange nvumirira ekintu ekyo ekyokutwayinga ba civilian mu court martial era Dr. Besigye alina okuteebwa mu nnambiro mu mbeera yonna awatali kakwakirizo konna ate n'okukkiriza Martha Karua olwaleero okubeera nga akulemberamu ba lawyers kubanga ekyo kiri mu ssemateeka era dembe lya buntu okukubeera kulinyirira dembe lya bannansi okuga mu Uganda webanga dembe lwaki yasooka mu kooti okusaba lwaki yagenda bugenzi mu kooti nawoza bwozi of course anti dembe lye naye nga alina okuyita ategeeza kuko bali abakulu yes nene Museveni yenyini naye yenyini yali afunyeko international lawyer external lawyer yafuna yali muna Kenya musajja mukuru oba simanyi bakyali nayo yes naye kakati olwaleero lwaki mukulonda kwali kwa 2 yafuna lawyer yali lilo council olaba naye wafuna naye lwaki obatukiriza Besigye ate nga kiri mu ssemateeka Museveni kinakinamu omukono kitongole kiramuzi kye kyaganye obvious olwaleero institution zonna tezetengeredde eri eggwanga bwe tugamba nti iri mu ICU intensive care unit naye Martha Karua wanjawulo nti siroya mugugubi by nature ye mugugubi anti kakati olaba omugugubi mujjako mu professional ye olumu n'obugugubi busobola okulemesa gwoche wandifu yekyo nakyo kisoboka nzija wano mu studio ng'olwa mutwe guba n'enguguba mwali badde temuddamu na kunkyaza kakati ekitegeeza olwedde ekimuganyisa si mateeka olaba biasness ate nga democracy ekyo takyogerako kyayogera democracy tekikkiriza ono nimanja semunya tukkirize nti omwami oyo omukyalo oyo mugugubi temwina lawyer mulala gumiza kujja Kenya no dembe mulungi mulala ati olaba kubanga ono bamuganya oli ali mu kkomera dembe lye okuleta gwayagala nonze Dr. Besigye yamulonda yes era gwe towuliranga birds of the same feather olwaki ande Dr. Besigye mugugubi no kubanga ne Dr. Besigye ye Dr. Besigye akyogera lunye nti ebyobupapula si kwali ye waguguba era wokutuwako ebikibi ebintu byakkiririzaamu same apply to Karua Kenya Martha Karua obukungu yabusuulawo nadda mu kugugu bagamba neno generation Z yagiramu omukono mbu situlina bukakafu ayinamu emabega ebintu ekyo gamba nti Dr. Besigye ne mukyala Martha bandi banga bali kuti muntu alina ekyaye era buli muntu alina engeri Katonda gye yamutondamu ate nga agattako ku ntambuza y'eggwanga oba okulaba nga tuleetawo enkyukakyuka kubanga ffenna tukkiriza olwaleero eggwanga lyaffe institution zonna zifudde eggwanga liri mu intensive care unit mwe muziraba bwe kiri kuba institution bwe ziba tezeetengeredde nga tezikola bino byonna olwaleero bye tulaba ebigenda mu maaso okulinyirira eddembe ly'abannansi era nze bwe mbeera eyo Nakaseke mbagamba abantu kyolwaleero bannayuganda okujjako nga bonna basituse nga balabye ensonga era buli omu n'ategeera nti olwaleero eggwanga lyaffe lyetaaga kutaasa embeera gye lirimu nga nzize ku nsonga gy'oyogedde y'ebibiina olwaleero ffenna tukkiriza nti bwe mwerumaaluma ffe tugenda kutuuka wa kyenzikiriza we disagree to agree nti mu mbeera y'ensi temusobola mwenna temusobola kutambula mu layini temusobola kiganira ddala naye lwakuba waliwo principles zetulina okukkiriziganyako nti olwaleero ffenna abali ku opposition omulamu omukulu gwe tutalina kwerabira ffenna era oyo gwolaba aguvuddeko manyi oyo ate gwe muyina okuteekako amaanyi okulaba nti mumuteeka mu layini ategeera obuvunaanyizibwa bwe olwaleero ffenna tukimanyi bulungi Mwai Museveni kyekizibu ky'eggwanga lino oluba yali waggulu kubanga ye first citizen ye first person y'omutuuze nnamba emu olwaleero ne Matiya Kasaija bw'ajja ekkolera okusoma bajeti y'eggwanga agisoma on behalf of Mr. Museveni kitegeeza kinti olwaleero omuntu akutte ensawo y'eggwanga akutte institution zonna wasemateeka President Museveni gwawo obuminti bwa finance akutte amagye akutte ensimbi buli wiponi yonna ebyobugagga byonna yasookerwako so meaning omuntu oyo olwaleero ng'ali ku myaka 89 ng'amaze 89 giwezezza ng'amaze
ndozo obala bubi ngamaze mu institution izemya engeri gye bamuzaala bo bagimanyi ngamaze mu ntebe eyo emyaka almost agenda mu myaka ana kugenda agenda mu amanyi nnyo bana Uganda we have to wake up tumanye obuzibu ffenna we buli so nga political parties zonna eziri eno awo ffenna we tulina okusimba tuterezezaawo tutya lwakuba ekyobulabe political party yonna bwevaayo neerabira omulimu guli olwaleero n'ovaayo nga olumba Kyagulanyi olumba NUP instead of amafumu gonna n'amaanyi tulina goolekeza eri tulabe tununulawo tutya wali tutwale eggwanga tutereze institution zonna si kugabana bifo naye kulaba tuterezeza tutya ebyenjigiriza bwe mufumba emmere naye bange naatera okujja buli munata nkojjaagala ojjirira ewuwe munenya President Museveni nti yabalemesezza wano kubanga omukyere mubadde mugufumbi kati especially for me NUP nja appreciating mwaka gumu ababaka 57 si kyakuzanya buzanyi naye nga temunaba kusoso gisima era badde sikuulirangako ng'ogisiima professor kati gisiimyeko kale ogusose dewe mumaliza okubanga omukyere guguno gugenda gujja tubasuubiramu ekiggulo ekirala kuba buli mwaka buli myaka 5 mutufumbirawo ekijjulo kiri kyajja bulungi mu mukalundo okuwedde mwafumba bulungi bakubaba 5 naye kati ekijjulo mutaddeko ekyatusubira ekijjulo ekirala abafumbi batandise okwawukana mu ffumbiro ono agenze eno lyagenze eno lyagenze eno kati tunenya President Museveni naye awo ebbanga lyonna mu lutabaalo ayo bibaawo fakiti yennyini kabeere mu Museveni yalina bamugisha muntu ne bagenda yalina babesije ne bagenda yalina basejjusa n'abalala baba mukulu birigwa bonna badduka misini mu bwensi ne mu bulamu obwa bulijjo kalubeere lugendo luno nga tutambula n'emikwano eyo yonna gye tubeera ababaka ba parliament waliwo banno nga mwali nabo mu kalulu ne bakuvaako linakeera n'akyuka nga tewaliwo na nsonga y'amaanyi gyawadde n'omu oli nga alina bamuwadde kye bamuwadde ekyojja mu miro ye n'abanga obwongo bwe buli compromised takyabiraba nti tulina ekintu ekikulu kye tulwanirira okutereeza eggwanga lyaffe olwaleero we mbadde nzija ti ffenna olwaleero bw'abeera nga omulabe ye Mwai Museveni ffenna nga amafumu tulina gasimbaawo si kugasimbawo lwa bifo ti nze ngende nfuuke prime minister ngende nfuuke president nfuuke kyenfuuka nze olwaleero ndaba kino ekifo kyendimu ekyobaka ba parliament si kyange ky'Abannayuganda abantu bannakaseke central era banene bali okusinga nze ndi mutono nnyo mu kifo kyendimu kakati olwaleero ffenna mu kaseera kano akulembeddemu olutabaalo omugabe w'olutabaalo ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bangi baweereddwa omukisa political parties zibaddewo bannabyabufuzi abagundivu babaddewo naye olwaleero generation environment situation ku mulundi guno tatugambe kubanga olaba twamukwasa n'agamba mubindekere mubikwasa Kyagulanyi bisigadde mubindekere ate we yavaayo n'agati ate nguzeeyo mu bantu ogamba kooti y'abantu abantu abamu baginyooma but okimanyi ffenna abali wano tuliwo okulwa kooti y'abantu abali mu political position be bakuteekayo be bakujjayo bakuwanika ne bakusuula amaanyi g'abantu kikulu nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna bwakugamba nti nkizizaayo eri ekkooti y'abantu kitegeeza gwe institutions olwaleero ezaateekebwawo tezikyalina empowerment tezikyalina amaanyi gali mu bantu kubanga bwe bateekawo ne zino institutions ze balowooza ezandibayambye mu kyonna kyeŋŋamba ffenna nga bwe tuli mu opposition ffenna ggoolo yaffe erina kubeera wali katutudulidde buno ensimbi ze bajja okuwa buno obuntu obw'okumpimpimpi olwaleero ffenna wano twaba tuyinza okuba tuli babaka ba parliament but nga tetunnatereeza kiri kifo kinene ekyobwa pulezidenti eggwanga likyali mu buzibu nja kugenda oli afuneyo kofunye bakuweeyo allowance omwezi nga bati teebereza oli munaasi atalina ddwaliro munaasi atalina ssomero munaasi olwaleero nga emwanyi ye bagitutte ebikajjo babikubye ku ttaka epamba bamutwala olwaleero kasooli kiro yaddike ensigo omulimi agigula emitwalo 3 enskireji
ejagenda okusiga aba amalo kungula bamugwa chikumwata gwo kimanye ensawo enamba ya kasooli ng'omaze okungula ya mitwalo 5 ngeri mu kilo 10 anti buli kilo ya nusu 5 je bakugula naye ogenda okulaba ngera abanene bali mu government bebakwata contract yenna kasooli jagwera mubannaffe ensonga ffenna nga bwe tuli eno ku opposition bino ebiina by'obufuzi bisobola okumerukawo oli n'atandika kyatandise but our main goal, our main purpose kutereeza eri ntebe nene tutereeze eggwanga lyaffe olwali institution zibe nga ziri empowered nga zisobola okukola emirimu bannansi basobola okuganyulwa mu nsimbi zaabwe ez'omusolo ze bawaayo mu ntuuyo empitirivu. Honorable Mukasa Mbidda, Honorable Aloysius Mukasa, badde mkwise Mbidde. Honorable Mukasa Aloysius wa Rubaga South Constituency. Ye professor. Oze mu kintu kino oli mupya no alamanja mupya kujja kono tamaguzi atali mupya nnyo. Bimeruka we biti gwe tebi confusing kwafu abantu awansi tukati gwe tulire mu gwenga ali waggulu banga fe weno bitu confusing abali wansi bokiikirira. Okusokera njagala okugatta eddoboozi ku nsonga ya Honorable Alan Mayanja. Bwagambye nti buli kintu kyonna wano mu Uganda kibeeramu omukono ogw'ekyama era ne mulaba nti n'essege eddamu ziri ennyini libeeramu omukono ez'ekyama eri abantu abasalirawo eggwanga mu nzigi nga baziggadde mu busengo obulimu enzikiza era ne bulaba nti newabeerawo ebbaga erimu nga linyigiriza abantu era ogenda okwekanga wabeerawo ababaka ba parliament nga bayitibwa mu lutuulo olw'enjawulo olw'ekyama ne babuulibwa ekyokukola nga balinga bo abatategeera abatasobola kwawula kirungi na kiki na kibi era ojja okulaba nti omuntu omu munnabyabufuzi bwakwatibwa bava mu kugoberera amateeka ne wabeerawo obusimu obw'enjawulo era ate abamu tebaswala kugamba nti waliwo essimu ey'enjawulo eyazze nekuba nebiragiro byakyo era ne juzi era olaba nti waliwo olupapula lumu olwawandiika nti waliwo omu muna NUP yakwatibwa naye omulamuzi yalina ensala ye gye yali ayagala okukola n'akubira minisita ono w'ebivulu teri minisita wa bivulu yali wabivula ne kakati akyali wabivulu atenyi yebbalamu n'amugamba nakugambye eki oyo ogira olinnyako akole ki amala kwogera biri bitwakoze eki byetwakanyiza naye naye ng'oli aganya muvubuka oyo yavaayo n'akyogereramu n'obutambi bugenda mu maaso so kyenyinza okugamba nti singa ebyobufuzi biva mu bisenge ne bidda mu lujjudde ne biva mu bantu ab'olubatu abasalirawo eggwanga ne bidda mu bantu abasinga obungi abanyigirizibwa ne bibeera nti biva mu bantu ab'amakooti ne bidda mu bantu abalugabire bidda mu bantu kugamba abambadde engoye zaabwe ku nsonga nti boogerera mu bizibu byabwe era nze profesa nkugamba nti nze mu biseera bisinga sinanya abantu bwebukeera enkya ne bavaayo ne bakola kye bakoze okulaba nga beenunula ne bagenda ku nguudo ne bakola biki ne basaanyawo basaze okukola bibiina birala nti byebisobola okuyamba bwe bennyini wemusaze okukola ebibiina birala kubanga ebibiina ebisinga obungi NRM yakolayo reform agenda edda eri mu byaka bya mukyala Betty Kamya nga bagenda eri mu reform agenda naye mu kaseera ako katuyinza okumanya nti mubalusewo ng'ebibiina 6 kuba ne Saddam bw'omubala bw'oti gayira naye yali side ennyo kuba Saddam nabeeranga naye ku bimeeza wenakoleranga ngamba hostinga ku bimeeza gayira ng'abeera musajja wa opposition nnyo bw'otunuulira gye bayita DP block yeyo NUP yennyini bw'ogitunuulira DP yennyini mwe musinza okubalukawo ebibiina ebingi mwe musinza okuleeta omutawaana biseera bisinga okimanyi nti bannakyemalira batera okubeera ng'okulonda bwe kuba kugenda mu maaso babeerako n'ebikyamu bingi bye babeera bakoze naye olw'okwogala okujja abantu ku mulamwa gw'okubasalira omusango gw'okubabuuza okubateeka ku minzaani ku nsonga ezimu ezigenza obubi babaawo ebibiina bye batondawo baweesa abantu ekifaananyi nti kaakati beetaaga kumanya nakulira kibiina ki ekyogera ensonga ezikwatagana ku bizibu byabwe na kibiina ki ekiri ku ludda lwabwe n'okuva ku mulamwa gw'abantu okubeera nti batunuulira ekibiina ekyo ekiri mu buyinza ku nsonga ezimu ezikola ki ezinyigiriza abantu ate n'ekirala wabeerawo ebibiina ebibeera ku mulamwa kati buli ebibiina bye bijja obungi nga tugenda mu kulonda abantu bambi kugamba babeera confused era nga mu confusion eyo ereetebwawo lwa nsonga nti baleese ebibiina ebyekimpatire ebyomu briefcase bibuzeebuze bijungulule omulama gwa bino ebibiina ebiri ku nsonga yes era nyo abantu zina bagamba nti ebibiina ebimu just it's a decoy kugamba kabeeranga akagulu kibiti oba kakookolo okubuzaabuza abalala nti mu democracy mu ggwanga mulaba ebibiina bibino ebingi bikola ki bimerukawo ne kibeera nti kiwa abantu ekifaananyi ekikyamu okulemererwa okusalawo n'okulemererwa okufuna ekituufu ku kyo
kyekiriwa ate nekira tuleme kulowooza era nga Honorable Alan Mayanja bwagambye nti buno obukulembeze tebwandibadde nti bwakulwanira kikwewunyisa nnyo nti omuntu atuuka kussa erigamba nti katunde ekibanja asobole okuvuganya nti katunde poloti asobole okuvuganya nedda ayowa omubiri era nze omu aboogera era abakakasa nti mu ngeri emu nti Kenya bw'ebeera ng'etukubisa kugamba nga ffe Uganda tuli mu Uganda 2 mu Kenya naye nga balina ababaka 3 mu ekikongeza constituencies olw'okuba oyagala obeere nti omukulembeze w'eggwanga oyagala ababaka mukulembeze ensonga ezimu ngoziseemu nkugambye ensonga ezimu zisalibwawo mu busenge nga bugadde era ng'abantu bambadde obukookolo nga tebalabika naye nga bakubira abakulembeze abali mu palamenti nkyovula nti abantu abamu batundira ababaka ba palamenti naye ne batamanya nti waliwo ate abantu abamu abawa ababaka ba palamenti ezibuuzo omukono oguli invisible ne speaker oyo mulaba lwakuba nti abantu balowooza nti ye asalawo nga ye naye ojja kumanya kyobulaba nti Right Honorable Kadaga yayagala nnyo akomewo nga speaker naye ne batakkaanya ne munne eyali amuyambyeko nze nyinza okugamba yali amuyambyeko naye ng'ate yawa bali ebiragiro nti gwe okimanyi lweri tewayitamu naye nze yakubbira nti gwe okimanyi wakola bwoti nze yakuwa ensimbi bwe ziti nti gwe wali toyina bintu bigulirira abantu nze yabikuwa bwe bagambe mu busenge eyo mu kyama eyo n'obalaba nga omubaka wa palamenti muntu mukulu yeetegerera yasoma naye nga tasobola kutuula ku mmeeza n'asalawo kituufu na kikyamu omwa information abe n'areemu muwaka information kubanga nze mu palamenti ye11 Kadaga yavaayo n'agamba Museveni ti singa saalinze kuyamba kujjawo ssemateeka okutiza ssemateeka okujjawo gye bayita age limit wali badde toliiwo nga waddayo mu nteeze lwakitula Honorable Kadaga teyewayiriza ababaka ba parliament bebasalawo ye ne ayisa buyisa aba presiding office anti nkugambye gwe speaker bw'ogaana the speaker yayogera ekigamba the eyes have it gw'olina okupronouncing ati eyes have it ate gw'olina ogwokola order paper yali ayinza okugamba nti bali abatasobodde bawe be basinze obungi yali ayinza okisalawo bwekyali kubanga ababaka ba palamenti kiraka si ategeka bye tunaateesa bamuwa n'ategeka okitegedde nze ndi mu palamenti gundi nkusomesa kati okugoberera kyanjawulo n'okubeera soko weeyo akazindale wa onale mukasa awumbe Kadaga yagamba nga ali so proud ng'alaba kimutwala kubanga twamubuulira nti okomezaawo omusajja ono okusaanyaawo eggwanga lyaffe naye ebiseera gye bijja naawe ojja kugabana ku bibala bye olira sebo mugamba bwe mutyo bwe tumugamba nga bolaba ab'omu Syria bwe badde bagabana ku bibala bya Assad tumugamba gye bujja ojja gabana naye tewali muntu ali so frustrated nga Kadaga bwe yali frustrated mu kulonda kwa speaker bamugoba mu motoka in fact Museveni baali bamuganya okwesimbawo ne bagamba nti bw'abazze mu mukwate alimetuuka kisaawe kololo kati kye yasala n'afunayo mu kwesimbawo mu kulondebwa wa speaker bamwalondera kololo nakyuse naye ne bamubbirako aba security ba insider bagundi aba bambegabe ne bamugamba nti bagenda yagira mu benzi gye batamanyi kati bagenda okwekanga nga tewali ngeri gye bamubaguka kumukwata nti ddayo kati ne bamuleka n'agenda naye amadda nga bamaze omufrustratinga wali yalinnya emmotoka y'omukuumi ng'eyiye agyerabidde ngati gikiye agudde mu kidumusi anti ekidumusi kya mukama we yayisizaawo kutiza semateeka webale nnyo onale mukasabira professor kyovola nti mbiseera ebimu ebibiina ebimu tolowooza nti biba bizze kukiikirira abantu bituukirirwa ebitongole ebimu n'abantu abamu abakenenudde eggwanga lineeno ne babawa ensimbi okusobola okubeera nti bakuuma babeera ku biragiro n'okutaasa bizinesi zaabyo oba n'ebigendererwa byabwe abamu contracts ezimu ne boolaba contracts z'enguudo balwana okwagala bo bennyini okwesaanyaawo naye nga tebabeera ku birogolo byabwe babeera ku ndagaano z'abali ababateekamu ensimbi mu campaign kyobulaba nti miseera bisinga olaba mu mbaka abamu bavaayo ku nsonga ezimu ate ezandibadde nti balwanirira bantu
ne babeera nti ate ebiteeso bye bateesa nga bavudde ku ndagaano ya buli bebakola ki be bakiikirira. So kyenyinza okugamba nti bino ebibiina ebingi n'abamu okuvaayo nga ne balekerera ekibiina ekimu oba ebibiri mu kugatta amaanyi kuba jjukira nti bwe mubeera abangi mubeera mubeera mujungulwa kati mu kujungulwa omwo nembeera nti n'ensonga ezeesimba ez'amaanyi nazo zirimu abalonzi kugamba balemerera okusalawo ne zijungulukuka. So twagala ne mu biseera ebisinga abamu naddala nga abanakyemale bateeka bibiina n'ekigendero ekyokusalamu akalulu kati yabeere nti mweno mulwana mwesikasika mwerumaaluma akalulu kakendeere yolwedde akake kabeere nga ne bw'aba nga afunye katono ne kaba katono mu bungi bwako naye nga ate kaba kasinga oba nga kakira akaluwa temuyinammwe. So kyetulina okugamba nti tubeere ku nsonga emu era abantu bakimanye nti si nti buli kibiina kiba kibiina naye bo benyini bakozese nabo endowooza yaabwe kadde ojja kwekanga nti opposition anwana NUP kati olwana NUP evuddeyo n'ensonga eziri against the public nti oba abantu oba babongeza omusolo oba bagobe bodaboda oba bakole biki kiki ekikuvayo gyowakanya abantu abo kati govaayo kwogera nsonga ki ey'enjawulo eri ku ekyo kati mubeeramu n'abamu abakonedde mu byobufuzi nga babayita bakikonwa kati nga balaba abazze olugiimu ezeguuni ng'omugigi omupya oguzze nga balaba abantu babawulirizaamu nnyo mu bibiina byabwe ne bawulira enswalwa ne bagamba akati katulwane bano era ne bazanyi Honorable Lutamaguzi juzi yalina omuntu omu bamuyitani Mukaaku n'amusobera gyenvuddeyo ne byonna n'omusimbi gwe baafuna wano jo juzi naye nga be bantu abamu abalemererwa okukozesa emitwe gyabwe ne babeera nti ate babategereza awuliriza ali ku mpewo mujje mu nsonga Mukaaku kwali Uganda yakuga nti kisawo kyataliwo kijjula mayinja ate muteeka mu mayinja muleke webale nnyo Honorable Mukasa webalire ddagerako wano nga tebaliwo oyo mumuleke Mwami Museveni ali everywhere Mwami Museveni ali everywhere ate Kyagulanyi ali everywhere Kiriza professor ali everywhere ukesikiriza Lutamaguzi kiki abantu babavaako ne bagenda wala bafuuka mu bayita birala omuntu abaviiridde naga nakola ekike oyo ngakubanga nga tawagedde Kyagulanyi abamulabe wa ggwanga. Njagala kwebaza professor n'abali mu kutuuliriza waliwo mwami Masiko ekyawaggoonya community yoyo wesomero sebo webale Masiko John Bosco wesomero kubanga otuulirizaako yugo wasuubiza akaseminti mugaya gikyaliyo tukyasobolera ddala okutereeza ebyo bitanabakola ki kutereezebwa uliriza genda mu maaso uliriza yenjawulo eriwo kakati nze kyenjagala okulaga Honorable bano abali wano njagala kubajjamu eri endowooza egamba nti institutions zizaafa nga bo omukono ogwokubiri ogukola gavumenti mwebali wali ku mukono ogumu nagwo mufu kyokka ate balwana kuddayo omufu mwogo omufu gwe bagezaako okukola badde batereze kati abalamuzi bo be bali eri abatuuliriza basalewo muwalawo mama Namu awulira mama Namu ennamalira ne mwanyoko Nasazi Monica kakati nze okusookera ddala yes ebibiina by'obufuzi tuli mu bibiina ebyobufuzi ebyenjawulo mu Uganda kubanga abatukolera ssemateeka bw'ogitunuulira ennyingo eya 71 ne ya 1995 ezenga ekolebwamu ennongoosereza ereetawo kye tuyita multi-party political dispensation nti enkola gye tulimu ebibiina ebingi era ne mu 2005 kyembadde information gye nabadde mpa Honorable mu 2005 ne tuleeta the Political Parties and Organizations Act ereetawo ebibiina ebyaki ebingi kakati nze ndowooza nti ekizibu si President Yoweri Kaguta Museveni ng'abamu wano babadde boogera ekizibu kiri ku bintu bibiri okusookera ddala bwe twagenda mu bibiina ebyobufuzi ebingi ne tuva ku mulamwa ogw'okugamba nti kati tulonda ki omuntu gwetalonda nga tulonda individual omusobozi webale nnyo nze tulonda kibiina maama wange ava erw'omuyaga yangamba nti bwe baali balonda omugenzi kati Shemazejere Ijiro Shemazejere omanyi yakiikiranga Rwomuyaga mu CA yajja okukola constitution webale nnyo basimbanga lunyiriri era nga batulaba nga muyimirira wali kadaala n'okwogera bayogeranga wamu weeyogerako
mwe abava mu Rubaga baronda Waswalule aberubaga ene yaffe aberubaga eno Rwanda Damiano Lubega Rubaga no yali Damiano Lubega oli Damiano ene yali Waswalule kati ne mulonda Waswalule n'abalala abakulembeze be mwaronda okujja mu CA abo twabalondanga lwa bintu bibiri okusookera ddala meritocracy obusobozi yes merit twabalondanga lwa merit yes ekyokubiri omulamwa guli gwe tubalondedde okugenda mu parliament ne bagusoosowaza nnyo olwaleero luno asinga okugajambula munne gwe balonda onale batudde wano ne mukulisa agasajja gakawuura agali gamuyisaamu eggaali nga gagenza okulambula emirimu gya gavumenti ebusega ate nga gwe gumu ku mulimo gwe oversight role ye ago gakawuura agagala kwegamba okuyisaamu eggaali n'ebirala naye nga gabikola lwakuba nti oba oliawo tuli mu ebyo ebyobufuzi byolaba byetutambulirako nze ndowooza nti bwe twali tuyingira mu bibiina ebyobufuzi ebingi President Yoweri Kaguta Museveni kiri ku record y'omu eyagamba nti oba tusigale nga tuli mu mugendo nzijukira kubanga nali nkyali mwana muto naye nga nsomerwa ettamu nempulira nga bagamba tugende mu mugendo oba tugende mu bibiina otwatekerawo ejjuba ne baasi webale nnyo ejjuba ne Daudi Ochegere onzijukiziza ekyali nga ku budaala eyo tugende mu mugendo oba tusigaleyo kakati President Museveni n'agamba nti nedda netwandisigaddeyo ne bagamba nedda barala ne badukira mu kubanga kyannaku nnyo kanso information nange nti draft constitution mukulu omulamuzi Benjamin Odochi yali anoonyeza ku bina yali anoonyeza ku bina mu constitution yalaga nga abantu baagala bina bya bufuzi mu commission kakati kyalaga mu report webale nnyo omukulu oli yali mu committee ya drafting ebirowoozo bamuyita Akabai Vincent Akabai bamutanga Vincent Akabai n'abalala abaali bagira ebyo birowoozo bye baafuna baga nti yes ebibiina by'obufuzi wadde abantu abamu babyagala naye mu Uganda twali tetunaba kweteekateeka era baabigala yali Beso bamutanga Beso Akabai Beso gombadde nzijukira yes kuba ndi student wa history kimanyi nti ne baga nti twali tetunaba kweteekateeka kuyingira mu bibiina by'obufuzi lwaki twali twetaagawo okusomesebwa ebina bikola bitya yes okusomesebwa ne tubifuna ba Dr. Semogere bali bategera ibintu byofuzi bungi nnyo kati gwe abo be batono ali time wali wo musajja bamita Badru Guru mu UPC abo be batono kuba na Uganda abangi bempugamba kibine kya UPM wali mu bidandi bisalinga we bali ebina babibanji abo be batono kuba na Uganda abalala benkunyonyora kubanga amanyi gali eri abantu abatukolera semateeka onale mu mayanja jayinaawo gundi atike esooka yonna ekuganti amanyi gali eri abantu be balonda ne bawa bano bahona lebo lutamaguzi ono hona lebo lutamaguzi takiikirira Nakaseke kubanga yasingayo sente nyingi takiikirira Nakaseke kubanga yasingayo okusoma si yasingayo magezi because of the will of the people abantu kubagadde yes atike yokuna kirira wansawo mo atike soka close yokuna mu constitution y'eggwanga Uganda will of the people kwagala kw'abantu we bali nnyo kakati ebyo byonna mbikulaga nti ebibiina by'ebyobufuzi ebingi ebimerukawo wano bye bikyaleese akasandali ebyo bimerukawo yes bye bikyaleese akasandali bakikutaddeko okulembeze wa Uganda obinamu omukono okubimerusa obifukirira anti you see nkugainzi kiri ku record President Museveni nga abagamba nti twalisigadde mu mugendo abamu ne baguguba banga okuguguba kwavadda buli mbuze de ku nkondo yayo abamu ne baguguba okuguguba kwavadda ne badukira ne makoti ebyo bimanyi bulungi naye President Museveni naga nti okay bwe babanga ba majority kye basazeewo then katutambule n'ekyo kubanga ffe mu foko wa principles ezatulese ekibiina ky'NRM tuyina mu kye tuyita demokrasia mu akawairo kamwe ako wansi namba eyokuna foko wa principle kubanga esooka bagiyita patriotism okwagala Uganda yes kakati pan-africanism nga kwagala Africa yawamu social economic transformation for prosperity tumbula ebyenfuna nga tuli wamu yes kubanga Honorable Arosias ne bwana akiikirira abantu be Rubaga naye nga ebyenfuna tebalina kantu mu nsawo
tajja kusobola bakiikirira tubawo kikoleddwa webale nnyo esembayo point esembayo ye ya demokrasia okwerondera bano bahonalebo mayanja tuberondera kati kanso mulidde ayogera ku byenfuna naffe kye twavaayo ne tugamba mwami Museveni nti bw'oba oyagala okukulembera abantu bakukkiririzeemu nga gwe bw'oli munnabyabufuzi toyingirira byanfuna okulaba nti buli wali ebyenfuna gwe n'akakundi k'abantu bomwe mwagala okubitwala oyingiridde vanira oyingiridde ebyamata oyingiridde ebyettaka oyingiridde mbadde muwakuba ono kaada weenaale abakiwulira bulungi kati n'olimbalimba abantu mbundeese PDM bajja mbwavu naye ng'abantu oyavuwaza ekyo sikiinaako kumanya nnyo kakati mu dakiika yange emu nze ndowooza nti ekizibu kya Uganda si President Museveni bwe tubanga kubanga bano abakulembeze bavaayo bo ne bakimwambaza nti kyekizibu uliriza naye nga nabo balondebwa balina mandate y'abantu nze ndowooza ebitateredde eyo gye bakiikirira batwala eddoboozi gye lirina okugenda ebintu bikolebwe bannayuganda kye twagala ffe twagala buweereza obuweereza maama wange ali essembabule essaawa zino ayagala buki buweereza maama wange ali eri ekashagama erya Ntonde ayagala buki gavumenti emukoledde ki maama wange Sara Mukakabana ali erwettamu eri ng'oyitidde ekyetume n'oyingira mu ndeeyo kibiina kya byabufuzi okufuna obuweereza kuyita mu kibiina ky'ebyobufuzi kakati obuweereza nga tubufuna okuyita mu bibiina by'ebyobufuzi twetaaga okulonda abantu ab'omuzinzi tuve mu gundi yasinga okugula waragi ku kyalo ebyo tetubyetaaga twetaaga abakulembeze nga tubalonda out of merit so kyensembayo nakyo nti bino byolaba ebimerukawo Democratic Alliance gy'obadde oyogerako Ndiraza Alliance Democratic Alliance n'ebibiina ebirala byoborabe uliriza honorable tojja kunjogeza nze byesimanyi kanjogere byemmanyi ebituufu Democratic Alliance ebyo n'ebirala ebize bimerukawo okusookera ddala singa byali bimerukawo nga biri ku national interest ku lw'obulungi bw'abantu webale nnyo obw'eggwanga naali badde siina kizibu nabo naye tuli mu nkola eya nasi wa mukange abakulembeza abamu mu ggwanga wano nga bali ekintu kyabwe bakireetawo lwakweyagaliza kye tuyita self seeking oba enkola ya nasi wa mukange webale nnyo omuganda yakugamba nti nasi wa mukange asiwa mukabukuku kaba kakukula dda webale nnyo kati bano abamerula we utamuza kukozeemu omulimu ulira enkola ya nasi wa mukange kyekizibu ekiriwo nsembyayo na kino omukulembeze omu Ben Carson Benjamin Carson yali president wa America yali secretary secretary of state mu America 17th secretary mu America olunaku olumu ate neurosurgeon olunaku olumu yakola statement n'agamba nti tuteekeddwa mu mbeera ffe abantu bannabyabufuzi bano okutulaga nti buli kizibu kyonna tukabira bo ekizibu kyonna be bakimalawo nti buli kizibu ekituuka byabufuzi yeteeka wamu oli kumulama Museveni we yeeta uliriza Museveni we yeeta nofaki munonga nofaki uliriza tuteekeddwa mu mbeera bannabyabufuzi okutulowoozesa nti buli kizibu kyonna be bajja okukimalawo okukima oluzi naye buli we tunadda ne tutunuulira enkaliriza tujja kumanya nti bannabyabufuzi be baleese ebizibu bino bye tulimu n'olwekyo ebyo byolaba ebibiina ebimerukawo ebiri ku nkola ya nnaasi wa mukange ebiri ku nkola y'obwannakigwanyizi banoonya byabwe tebanoonya kukulaakulanya gwanga lino Uganda yenze ninsiimaga kibayo wangaala nnyo ayibene era kikemu honorable Mayanja Osibule neyenza nnyo professor naye siyinza kuvaawo nga sizeemu ga kibayo ono ayogedde will of the people fenna tukkiriza naye ddala bwe tugenda eri abantu ne bakugamba ekitongole kya UCDA kireke nindeeta ebirowoozo by'abantu ku fulo ya parliament ku mwami Museveni obiyiwamu amazzi tonasiibula kenyini n'oyiwamu amazzi n'ogamba eyo tekiina makulu kakati olumu weebuuza olwoweeru by'abantu eririda ffenna twagala abantu kufuna buweereza naye kakati gwe bw'okeera enkya
n'oteeka olwaliro roundabout zonna mu Kampala ziriko maje, olwaliro tanka ziyita mu makubo, olwaliro ba civilian bali mu court martial, olwaliro bannansi batulugunyizibwa tebalina ddembe lyabwe ery'obwebange, batulonda era tuddayo eri mu bantu ne tuleeta ebirowoozo byabwe ku floor ya parliament. Tuga kino n'ekiro twalocatinga emirimu gyaffe n'egitukwasibwa representation ensonga n'ezijja Nakaseke Central n'enzibaggulawo ku floor ya parliament. Amateeka ne tugamba lino lisigale gwe n'ogamba ne tukola appropriation budget tugamba zino sente zino zigende ku ambulance kwa Museveni okenekya n'ogamba ayo budget yamwe gibaddiza nga gwokyusizza byokoze gwe kukwagala kwo. Olwaliro n'otunulira monitoring tuddayo wansi okukola monitoring naye ogenda olaba ng'ensimbi zonna ziriiriddwa abantu aboolubatu agigi n'agamba tuleeta lifestyle audit mwanzo noga kasawe bazimba bano zakedi kakati oluwiru y'abantu mwati kesooka eri implemented etya so au burden ne challenge for ekyo tuva tugamba nti first person atudde mu kifo kiri ekyabannansi ffenna obu emiliyoni 4 n'okusoba asooka ayina obuzibu gwe tulina okutereeza institution zonna wansi sobola okutambula. Nze ng'omubaka sigala abaana bange bonna bali mu luwummula basibula bantu bewe nziramu okubabuulira akatabo kano ke bamusoma The Concise Laws of Human Nature akawandiikibwa Robert Greene. Mugende mukasome naddala abo okuva ku senior 4 okudda waggulu n'abategeera oluzungu mukasome mutegeere lwe mujja okubeera abawanguzi mu nsi eno. Abantu bannakasike mwebalire ddala. Nze ng'omubaka mwe siritagala era ndiyimirira ku nsonga ezo ze mwandabamu core values okubakiikira mu parliament okulaba nga tukyusa ekitundu kyaffe oba oli awo wabeewo ebyo ebiyamba ekitundu kyaffe kisobole okugenda maaso. Sigadde nze Animanja Sebunya omubaka wa Nakaseke Central wangala nnyo ayibeene. Olabutamaguza nti basibule nga enamba togyerabira. Njagala kubeebaza ebigambo bino nga mbijjukiza mwami Museveni. Walabye ekyagudde ku president wa Syria Assad. Ebugagga bwonna bw'abadde akuŋŋaanyiza wao yadduse n'ekirole yadduse n'ennyonyi ng'ejjudde ssente ani yamulabye bayagenda tebamulaba ate kugambye gwe ofaaki munonga gwe wuliriza nagamba kati tumusaba mukulu Museveni weekube mu kifuba. Owalabye amakomera Assad gabadde asibiramu abaana ba Nancy eyo abini UP aberi kubanga mukulu Museveni ekifaananyi kyo naawe olina kya Assad obugagga bwe mweddiza bonna obw'eggwanga tujja tukibagamba lunye nti gwe bw'oba okolera mu gavumenti y'NRM nga gw'omu ku kakundi akali mu kubba omala biseera byo bya bwereere mangu ddala Museveni nga yakagenda obugagga bwammwe bwonna bugenda kukwatibwa bwonna ne bwoddukira ebweru bakuyiggeyo tundibwe ebbanja lya Uganda okumaliriza n'okusiga obukyayi kiri nkimugambye nti pulezidenti ebya Assad wabirabye mukwano gwo kubanga naawe ebikolwa byo bye bimu naye wabirabye kati sebo mukama wange fikiriza mu sekendi okwebaza enjagala enamba y'essimu obudde butuwe tuli mu budde bwa mulala webale tuliza mukulu Kasana Samwe Namutamba mukulu Mikalo Essunga webale tuliza mu Biruhenule Semuto mukulu Lubega na Katandagira muzeyi Segane muzeyi Sali Mazigo webale tuliza mukulu Katoka Tula Nakaseta webale tuliza mwami Kigundo Nakaseta sebo webale kutuliriza n'abalala mwenna esimu yange kati teriiko nenda kuba waliwo mukuru Bareka Moses wa Drivers Union ensonga zaabwe ababaka ba parliament enamba y'essimu onali butuvuyo mukuru Kalulo omuvuzi wa taxi sebo nkulamusiza DJ Caps baba kugoba kutaka buli jonchi bagamba nteri teeka likukaka kwegula oguleta ko kuli abantu obosikidde buvunanyizibwa ate ne tukubiriza nnyo bobo oli wa kibanja okuwa busuru bonoonya landlord okumuwa busuru nga talabika gende wala DC oba ogende kugombola bajja kubanga bakuwe balua esimu yange kati teriiko ngenda gizaako eweddeko omuliro eri 075 075 nkaaga mu mwenda ana musanvu atano munya 0757 69 4754
neyanziza nnyo sebo nsaba w'ekitiibwa sebo president n'abakulu ba poliisi obupikipiki bw'abaana ba boda buyitirivu obukwatibwa abaana abo mubawe fine basobole okuddayo nabo balye sekulu naffe tuli bubi ng'ababaka ba parliament tugenda mu sekulu tukutumiddeko naye ate tubasaba nti ne baafande ba poliisi nabo bali bubi akantu kaabwe bali ku sekukulu kasa ngombe mikulu Vincent eri ekigalama kofi kwagala na coffee factory mnafu ko nnyo mwe bali kwako atumide nya bakulu bano walukaga Henry Muna Semba buli mwene kutumide ko council Serunjoji Patrick ne ko nnyo to mukulu governor Tofa naye abadde ko nnyo Charles una agamye nti esho ya feri bulungi ne atumudde kwali ddala agamye ono bagaye General Museveni nya tulitadde ko nugugambye ogamba General Museveni ebigambo nti Egypt no mugamba mawanga nga Egypt bona bamalira mu komera gego byoyogedde byebyo we bali nnyo Katongole abati obadde ko munafe Hassan Kiyega na obadde ko ye mama namwe namaliga mama namusiye muwalawo Charles Musoko wo muggo mama kulisi muwala wange we atinjagala kugenda kuwuta ku kigere kye nambiru Proscovia Saudi Arabia ni Alex Tugume mwenna mbadde ko mama Alima mwe bali budde butuwedde ko sija kusaba ko yobule tuliziganye ko kawungezi abantu baffe ababeera mu byalo tubasaba okubeera bulindaala gakyala kimpadde agavubuka agatagala kola agabeera mu byobufuzi buli kaseera nga tegabaako begaya gaba mu bibozibozi gagenda kujja mu byalo gabba embuzi zammwe gabba amatooke naku ze bakiyita kuyisaamu ggaali bayisaamu eggaali ni polisi ndabaga bato tuyisaamu eggaali bwe kati yo boda bayisaamu eggaali abalenzi bayisaamu eggaali so tubasaba mubeera alaati nnyo naddala abantu bewaffe nakasekaawo mu butundutundu bwaffe obwo obuli awo mubeere ku bulindaala agabbi eribbi bwe libalize mumanye enkola yaffe X7 kuli bingalize enkola X7 mugimanyi mwagitongoze wamweyo mugimanyi nguli sigimanyi wali oboza nya kuzaala omanye X7 kye kikola kisala busazi akugambye enkola yaffe mata tukisala kisala X7 oba yabe kasuli bagimanyi ngoliribbi ngosubira nti no genda kujja obe ente embuzi ebisoro enakaseke polisi bwene batenaba kuyambako batuuze bo bajja kubanga beyambako bajja kweyamba banga polisi najja bajja kweyambako abafande tetwagala na kubatawanya nnyo kuba to inciting abantu kukosa kisala X7 okwekuuma X7 kizi kwito mutabuna bayite bitongole ebikuumadde yafe X7 yansiko tuguma kuulira ali kwesema wali kusema ayo loza ali bulungi tugume tali bulungi nafuna sekukulu nolecho tsebo tokondeketse omumange kadde kange kompadde abantu baffe na mujja kunsonyiwa kabese muto twabadde n'emikolo n'ebiseera ebisinga bwe mulabanga tetulio nabadde ku programu yaffe y'amasanyalaze twabadde n'okugulawo okutema evvuunike ly'eggombolola lya Semuto mukulu Masanti ndowooza wankiikiridde bulungi okutema evvuunike erya Kirema Seed School n'okutema evvuunike okuzimba woodi y'abakyala awo Semuto erese center for ebiseera ebisinga bwe mulaba ebintu bino abasinga mulowooza biva mu bbanga waliwo n'obukundi bwenaale mu bujja ne bubalimba ebyo biva mu parliament era nze bw'olaba ekkubo nga kati bw'olaba lino Matugga Semuto erigenda eryo lumu naffe nseko waliwo omusajja omuyajja nayogera ebigambo bingi kakati nga takitegedde nali mpandiise abayunula ngamba wandikidde ababana ba Ministry ya Works nti buli waite kubo town council yawo bagiwaayo kilomita 5 town council waita kola zaki anti kati nayo bajijukira koko ntula kachiko ka byanguda ka parliament infrastructure buli waita chorus town council bwebange gatta chorus bajiwayo kilomita 5 nali nawandikira mukyala Kajine era mwebaza ya campaign mbulwe muwandikira responding kati ne bangamba nti okujja kukole ku kintu ekyo omubaka wamwe tumusindikidde aba Ministry ya Works basobole okukanya kakati waliwo mukuru omu yali yewanye bananga amakubo gano nze nga leeta nga bwe manyi mu byofuzi bine bibeerawo ne bwasanga omuti gw'amasanyaze nga guzaawo
ngayagala kufunirako bulwa gwelipako naga mukube ekifaananyize nga leese nenga temanyi nti process eyita mu parliament kati nange kye nakola in fact bajja n'omwami wese muto bamuyita Katumba akola mu byangudo akola n'abaana ababubaka nenga akali mu byangudo nemaga nti ate mmwe baba gamba nti eno amakubo muntu sekino mu yajja wano mbu aba w'amaanyi mu government munakere ncha bakole kubo je muba mulageno je muzeewo mubaka wa parliament muze wa kyamu naye nasanyuka ne bangamba aba ministry of works ndisebona lebo fenafe tumanyi bannabyabufuzi ebigambo byabwe yensonga lwaki tuzeewo mubaka era nkyayagala kusaba afande Katumba Wamala semuto bali batutte n'ekitundu kye Nakatandagira naye nakyo n'ekinunula wamu n'ekyakijaguzo kuba bali bagambo Nakatandagira basabe compensation njagala kusaba afande Katumba Wamala era nkyakunoonyako ekkubo lino nga lizimbibwa Matugga semuto Kapeeka semuto town council erina okufunako kolansi at least kilometer mundamu within the town council bazime mu kolansi mu ngudo ezikadde mu ntonto naawo ze ngudo ezigatta ku lugudo lunene zigatta ku lunene zituuka ku town council bajwa kilometer meka kilomita 5 nga bajuwade nyingi ejo teziba nyingi kilomita 5 mu town council nga mwetola mu ngudo zigatta zigatta ze mubalamu kilomita 5 ngudo zigatta mu town council kitwetaaga tetwetaaga bano bannabyafuzi basobola okujjayo nakuzanyira ku bwongo naye nga ne boogenda otasobola de kujjirayo wuma mu government bwalaba essomero essomero liraba lyaffe n'omubuuza nti CD school ewa Alani Mayanja baataddeyo nange ewange eno ne era gwe wagenzeyo newono gundi ani ono nyongole wa nyongole yo wabadde si eno kanyongole nene ruwere ewa gundi wasekabira bataddeyo yego wagitaddeyo kati fe tubaleka naddala mu abajja ne mugire era lumu nasanga omusajja ngawolokose ebigambo biyitirivu era bano balutabaguzi batulemesejja twali badde tuli bulungi nyeno ne mugasebo ekyo omukisa gwe tulina ffe ng'Nakaseke ffe n'abaliyo tetuli ba opposition nyongolo w'omu north wa NRM Woman MP Najjuma wa NRM kati gwe bw'olaba ng'ebyali badde biweebwa opposition government tesobola information ajikiriza benza jigaleyo ngoze center ewamu center thiri y'omukito omanyi deputy aladisiwe yagambe zino sente za Mwami Museveni baweereza kakati bano basebunya bagutamaguzi bafuse ekyonga mu Nakaseke ne 2006 tugenda balwani akakati gwe jango nwanyise n'ebikola gwe Kapera ayogera ebyo kimanyi nti sente temuvuula nyubanga Kapere kiba kivula Kapere si kivula kapiteni kapiteni obadde kibanawe yogera ekyo sente zonna zolaba nezogenda okukozesa ziva mu parliament yeziyisa parliament era ensonga lwaki olaba waliwo bakapera abamu abajjeeyo n'agamba ono kuba lyaffe tewalikoze n'omugamba nakajja wano ntero kisomesa abantu kuba tuli mu biseera bya bufuzi abantu abamu tebamanya amakubo gakolebwa emirundi ena waliwo ekkubo erikolebwa ekyalo okiwulira sebo gye bayita bulungi bwansi ekkuba erikolebwa eggombolola buli ggombolola lyolaba lijjayo sente ku district eziba zivudde mu parliament ekkuba erikolebwa eggombolola mulina kuzisaba ekkubo lino gwokulira wakise ekkubo lino eryeggombolola nga tolikoze ne tubeerayo n'ekkubo erikolebwa district ekkubo lya district mulina dibanja ku district tubeerayo n'ekkubo erikolebwa central government erya ministry of gayunula ne works kakati gwe boddeeyo nga Kapere noyogera ebigambo esimanyi wano wali badde wayitirivu nnyo naye MP omulimu gwe kusaka era musaka era CDC kulu eyo gyolaba oyo munabyafuzi jjajja n'awanirirako empale mu bbanga singa MP waba tasabye wali terisobola kutuuka naku ezo wawulira President Museveni nga honorable Mukasa Alani Mayanja bajja kunzuka President Museveni ngazeemu okuyitayo sente ze tutadde ku ambulance twayise sente nze mbadde ku constituency ebeereko sente ebeereko buli constituency twagibala nti erina okubeera mu nerese center for okujjako erimu eddwaliro lya government erayita PPP ngeri lye Alani Mayanja ery'ekiwoko eyo tetugiwa kubanga erimu omukono gwa private naye buli gundi constituency tugibala nti erimu herese center for
ne tuyisa sente buli constituency ne tusoka tuwako constituency ambulance ne tusoka tuwako constituency 10-15 wange Nakaseke ngeberako Nakaseke South constituency ambulance ngereriko ne namba za government myufu kati gwe borabo oli najja naje ebikako olwebigambo byamwe bye mubera mu politics wa eberako kala kiza Uganda banjeru eberako akabonero ka black gundi wono ku national emblem ya Uganda nenge namba zayo ziba myufu zirengeze ebira ku bitongole bya government eza minister Health era bwe tubeera eri mu parliament ono Adani Mayanja n'ono gundi ajja kugamba tubala nti mu kitundu kyo waliyo seed school meka ngozibawaga abali obubyenyo kati ngono mukasa tebasobola muwaziwerako kubanga ewe wali amasomero mangi nnyo kati abali mu rural area nga bakugamba nti honorable soko yogere seed school ze mwetaaga nozireta kakati fuwe tubalo zireta gwe sempa pe nojja nozogererako ebigambo byo nga tomanyi najezaaumba eri anti lwe lutalo lwe tubeeramu nona akimanyi olugakibaka message wano kawulirize mukuru Amos bakamutulaki okuva Gomba aga nti ngambira Honorable Rutamaguzi wano mu Gomba West tuine ebizibu bibiri enge ettaka abasatusi ku ttaka ate n'ensonga y'amakubo mu Gomba West yani akikeeteeko okubanga akiikireyo naye awagira ebikolwa by'abasatusi ani akikayo bamuyita Honorable ono mwami we yava mu electoral commission lwakozo abo bagamba mbu Museveni tebakonkona era Gomba West ranze wafetero gaba waliwo abajja ne berimba ewa Museveni sikonkona era monga kale tukonkonereyo ku ddwaliro mujje naye nga muzze diteekawo ukonkona yesomero mujje naye nga muzze diteekawo naye ogenda okulaba nga bwe beyogereze n'ebigambo gabo mbate muliwo naddala mu byofuzi bano Adani Mayanja oli najja ewa Museveni sikonkona nomga wali otukonkoneddeyo ki kakati fuwe tujja tubasomesa nti oyo mukyala lwakojo yabagambe wa Museveni takola ki takonkona nofa kinange njato okutandika okungamba zo opposition kubanga tuwatuera wali eri ku makubo eyo mali badde temukaba na makubo Gomba Museveni talinayo famu asula nayo si bwe twali ekisozi Gomba bwe twali tugobako mwami Museveni ku mwanyi zafo zitwala yayita ababaka be bonna NRM ekisozi Gomba sibwe kirisebo si wayiriza tuli kuledira batuliriza bwana wano waliwo ne deputy speaker wa Makindye Saabagabo mwami Kitandwa ngambye nti programu yo tutadde wano muzindalo munene nnyo tujiuliza programu ya Kitandwa sanyiso kuuliza kakati mwami Museveni ayita ababaka ba NRM bonna nga tumugobye ku mwanyi zaffe nga agalo zitwaze ekifuba n'oyo Honorable Lwakojo Robina nayo mukubagenda lwaki bwe batuuka wali ewa mwami Museveni tebasooka mugamba wali tisebo amakubo sebo amalwaliro sebo amazzi nalabye kapero omunga yegera ku makubo gaffe eno ne mugamba genda ke Nakaseke North eri enyongole gyakikirira kizibu okusangayo opposition waliyo wena nale mubona enda kwezo bekalakasita bakisinga okukaba amakubo mabi tunywa amazzi n'ebisolo nobagate musobola butanywa amazzi na bisolo nga mwe mwalemera mu bitisati bya kyempwe byena mwerimbalira webalire ddala Rutamaguzi tugende musafu endala nga tugenda munaba Abagomba West mu kigambo kimu eggwanga fenali tukwatako era nange bwe mbadde nzija wano nsose gamba professor nti abali abaku President Museveni bamugambe nti mugwanga fenali tukwatako bwe nsanze nga basibya amakubo nga ambulance teziita kumala essaawa 2 bw'oba ogende wa mukwano gwo musumba Kakande tetukugana kuba muli ba mukwano n'abasumba abo ab'ekiweebwayo abasinga naye bw'oba kuumaawo wennyini w'ogenda okubeera n'oggala amakubo abantu bagenda Sudani abantu bagenda Arua bonna ogaggadde oveeri webalire ddala w'eggomba nti tuli
ensonga z'ettaka wamu nabo mu nsonga y'okubaka ettaka naye ne mukama waffe Yesu yali tasobola kulokola abantu batagala kulokoka nagano okulokoka mulemedde mu bikyenvu mugumireeyo webale nnyo munaffe manja tukomawo tubulire ku nsonga kikikosaani ani afunamu nga Uganda erina ebina byobufuzi ebiwera ddala era gye tutuuse kati tulina ebimeruka ulula nga kutuuse okumeruka okufiirizani towerabira bonzo information namwe bennyini abeNUP mwameruka mu kaseera ka kulonda ne mufuuka ensonga nolwe ensonga yabameruka bayinza okufuuka ensonga musa yonna kujjako muganda nge Saddam Gaira ne gyali yafuuka ensonga ina bakaba parliament alina bakaba parliament alina yomu bakaba parliament sebaina ebina bya jampo mpala ebifuuka ensonga onabana manyia semunya onalebo amaguzi onalebo Aloysius Mukasa sakone mukulu kanso bagera tubulira ebibina bino biyambani muntu wa bulijjo bikosani muntu wa bulijjo era ani abiteekawo ensonga biteesawo eriwa kansala Kalule wa People's Campaign bona wibali program eno naddala omulamwa gwolese agwagala nnyo era atumiddeko onalebo Lutamaguzi kakomewone onako olwaleero bale kagenda kujigula kitalunya abafiiriddwa twafiiddwa Dr. Frank Nabwiso oyo munabyafuzo omukukutivu ate ne muganda afese mujunganda yafiiddwa kitaawe kanokwa kusuka abadde gwajjo Nabwiso enteekateeka zirabikangeza nakulangirirwa kyalina ebintu bingi nnyo nga bwomanyi ebyobufuzi naye nga atiiriwa osomujunganda omusiraamu omumanyi gakiba kimanyi bulungi nti omusiraamu yo Allah yagamba tolindirizanga nabbi yakirambika era kati abakulu byaweereddwa dda yaziikiddwa dda mukulike yababaddeko abaana bali waka basoma mulembe gwa .com simu zino bakolerako homework olumala okukola homework kyekiddako akati awo oli obunkenke bwe tulimu ng'abazadde essimu toyina kyalina woogimugaana Uganda eragawa wale bakadde baffe bali mu entertainment center twagwamu namwe ennaku ezo twaboggolerwamu ko mu Sabasajja Katikkiro bwaboggola Sabasajja aboggodde omudamu big baby abasajja ne bawanda ebintu bibiri mu Uganda nenga political organization oba ebine ebimeruka ebyo bifuzi nenga ate bwentulambwenti ba prayer bakadde wengena nenda ababwenti nga bimeruka okujja ko NUP yatandike nalaba prayer bapya mwalimu basenyo nyabo ba honorable Bobi Wine nga bakadde bo bali bapya leero bwendaba Katonga ndaba nga abakungu ba prayer bakyali bakadde bakyusa team nga bo Man City ne Man United ano leero bagenda samba bolaba FDC bwe yatandikira nga ba prayer bakadde nga bali benalem bolabye abajita National Alliance owa Democratic Alliance ebamita Democratic Alliance nabo ndaba ba player bakadde naye mubamu okuguguba mubamu okuyugumya abaka bali mu bibina bwebiri nalebe DP block analeta maguzi gyatatuuli antu bamu yali agwa kubanga DP block bwemerukawo ye tikiti yafuna ya DP oba kikaki yagamba president wange ye Robert Mao mu Democratic Party naye muna Robert Mao nenja kuwagira NUP ekisimba ngalunyi no gati kati ekibiina kino bo kireseewo omukyalo kufumba mu nyumba muno ng'ate aliira mu kidaala era okujja omukulu president Kyagulanyi nga yakajja nzo omukubasooka omuwagira nga ne ba MP bolaba olwaleero abasinga bali babaza bagita wewe kyetwabuuza kati ne kusaawa esembayo najje wange ne mga president nakugambye nze nagaba kalende wange nga zirika akabonero nga nina okukiddamu nakwesimba ne ku mulundi guno ambulera yange gye nkutte kati okutambulera era gwaye yaleeta olugezi tuna ovubuka ebuleeta olugezigezi nga bwajja tebumanyi NUP gyatandika sebo nze president wa nze chairman wa People Power Peter Luwero DP wajizayo tomanyi region president nga yakajja emwayite yatambula ne mugera mu region yo kakati gwe kadi ya TB wajizayo DP wajizayo ekisinde ekyavaamu NUP kyekyali ekya People Power jukira ntwali ba People Power mwayina kisinde nalonda ba regional
chairperson nga people power kati deni mu people power mwe mwava NUP era mugundi yonna nasanga ngevubuka sibunga bunzanyirako kimanyi ono yajide kuguni mwe mumanyi naddala buno obubale ebyobufuzi nga tebumanyi na kumanya nti gwe buzanyirako sebo sina kuwa kazindalo manyi saati yenyumidde wanyambadde ready eno saati ya beat afe tumanyi ate NUP tugisinga obukulu nesebo eno erimu ekakayiro wajigoloza kikugendi oli wanale worosha maguzi t-shirt jo yambadde erimu akayiro golodi omuyita wa yero onalebo mukasa mufunire wa sitting area tule kale tugeragena mu nsonga zeggwanga onalimanja Ssebunya wali ye muntu abeera wa internet nebitabo mu ngala bikwata ayina kataba kwaita human rights nature obakati yako akakawoni ku mukulu wa Mr. Robert Green obakati akagaza ki oyinza okusanga mu nabyafuzi gakiwaya ayina judiciary kabya yera bulamuzi katabo ku kabya bulamuzi akakotte mu ngalo onalebo mukasa yayambadde kifirika ayambadde kifirika abafirika bambala ebitengi ebyo bagenda ne bazanya ebizanyo mundabanyi wange nanzivunulira naga nti mu mwaka jedda ebyo ebitengi byalingayo babyambala nga baavu nyo kyokka ate nga firimu bazanya akyava ate nga bambadde ebinaijeeri ebyo n'agamba naye ate emyaka egyo byaliyo kale costume n'abasala twali naye entuŋŋame ennaku ezo omusajja amugamba bwayambadde nga Lukwago meeya onale mukasa twali naye entuŋŋame omusajja amugamba ayambadde nga Lukwago meeya tusokere onalebo Olanimanja Ssebunya abuuze ku bantu ayambadde nga ataddeko akamyufu wano akalinga nga kabonoka NUP estuti zino eziriko ezilinganga edda twazitanga wool Bajamani bazitunda mu company bagiyita wool eri mu America bayita Woolworth eri mu America esinga okutunda engoye ez'ebbeeyi mu nsi yonna kakati ayambadde wool yo kati kiri kya Woolworth kijje anti amulabirira we omugureta Masaka yamujja Masaka yamulabirira abakalisizo yatwebaze wasala otyo gende nakavunda kaseke omwebaziza takukakabi nasibukaka mkwano gwange onale butomukaka bintu omukyala Nakavuma Juliet asumbuta mukyala wango era avakalisizo talimbye namasaka ninga kisosowaza nnyo amwina koka akakundi namubulira mwogeramoko naye mutumirako wano abantu babuuze tuve wano professor mu ngalo zange nkuta akatabo kayitibwa The Concise Laws of Human Nature kawandiikibwa Robert Greene akatabo kano nkaweereza abaana bonna abali mu luwumula abali muwulidde akatabo kana ddala abali okuva ku senior 4 okudda waggulu n'abakulembeze bonna tosobola kubeera successful mu nsi katotegedde ekitonde kye bayita omuntu human nature olwaleero kano era neebuuza lwaki nalwawo kategeera okategedde banga myaka nge 3 emabega wakategeera naye ate singa nali nakategeera ng'oli mu secondary school wali oba olondooza nandibadde alibadde muntu mulala olwali badde nga wa twali kubalidde mu ofisi yakatikkiro kubanga wagisembererako ebyo tujja binyumyako nga tufulumye naye abaana nsaba akatabo ako bakamakinge bakasome osanga omuntu ng'asoma ebitabo bingi naye nga ate ebikolwa byo tebiri affecting nga bingi byasomye so ne woba osomye kano kokka n'otegeera abantu kijja kukuyambako si kutegeera abantu bokka naye nawe wennyini okwetegeera ojja kubeera muwanguzi mu bulamu bw'ensi eno basebo ne banyabo abuuzaako ze Olanimanja Ssebunya naliko sipiika w'ekikola avubuka bwakabaka bwa Buganda abantu abalemezi abalyannaka abanakaseke Central muli mu Kikamulo muli mu Kito Wakyato Utalangu Kiwoko ne bansindika mu parliament okutuusa eddoboozi lyabwe mu parliament era ku babaka tuli babaka nno bangi 529 naye ssebo ndi omu abali ku mwanjo abafuba okulaba nti tusika omuzindaalo tuteesa ensonga z'abantu abatusindika mu parliament bempi era emabegako His Excellency President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu gwe balonda naye lwakwaliwo eyeerayiza olw'empaka ng'akozesa emundu ng'akozesa amaanyi ga ssente
naye tukamba bwekatalijirya oba oliawo lulica bannayuganda amasumba lulica wakiri bannayuganda ne bafuna kwesiima anyongerako obuvunaanyizibwa ze deputy chairperson wakakiiko kakosaze bakakunya abasajja ababba ensimbi z'omuwi w'omusolo era keneebuuza lwaki profesa ababbi okumanya babba n'amabaati agawogana kati oli wabbidde ebbaati eriwogana olotebereza ensimbi ezitayogera amabaati bagama space nga misplace nzebagabulidde amabaati galina kugenda walawalaspracingira amabaati agawogana ate olowooza bamispracinga sente zenkana ki neggolodi oba oliawo n'ettaka sooka okusaasira abantu ba Nakaseke Central abafunye ebizibu ebyenjawulo okufiirwa ennyimbe n'endala zonna zetubaddemu olw'obuvunaanyizibwa ng'omubaka bwe mwasindika kukola mu palamenti mu ngeri enjawulo wiiki eno yonna Nakaseke Central tubadde mu kutongoza okutema evvuunike ku Kito Health Center 3 egenda kuzimbibwawo kugombolola mwatema evvuunike sente zivaawa sente za muwi wa musolo era tuzalocatinga gavumenti yebawa sente za muwi wa musolo era tuzalocatingira mu palamenti nsimbi za muwi wa musolo tewaliiwo atunda nteze tewaliiwo atunda nteze okukigamba nti gavumenti yebawa kikola bubi nti gavumenti yezibawadde naatu kati gwosiiga ekifaananyi nti gavumenti yebawadde sente waliwo nanyinizo olwagamba gavumenti abategeeza President Museveni butereevu of course abantu abasinga kye kifaananyi kye balina ddala abeenaali gavumenti ekolwa emikolo era obasangeyo nga bagamba Mwami Museveni yabaweereza sente bwengamba gavumenti parliament mbanji taddeko ekitongole ekiramuzi ne executive ati nange njogedde naye nkugamba parliament yazalocatinga dda yazalocatinga era zigenda kuzimba center 3 eyo mu Kito sub county n'abantu b'Ewakyato Katooke umeya bayongeddeyo ku ssomero lyaffe erya secondary twatemye evvuunike okubongerayo ku broko egenda kubaamu classrooms 2 ne toilet ey'omulembe ate era ab'omu Kito essomero wali ery'Ewakataama erya primary nammwe mwafunyeyo broko emu erimu classrooms 2 okulaba ate mwayongeza ku bibadde oba mwawadde zo twayongeddeko ku bibaddewo amasomero gasobole okugenda maaso n'abantu b'ekikamulo mwebala abantu b'ebutiiko abawaddeyo ettaka yiika 5 zigendako Health Center 4 kubanji banjiza ku floor ya parliament ebbanga lyonna Kikamulo tulina Health Center 3 naye temala kubanga Kikamulo sub county zemu ku magombolagana population enene Health Center 3 temala nga twetaaga Health Center 4 esobola okukavalinga Kiwoko okukavalinga paati ya Wakyato so abantu b'ebutiikwa mwebala okuwaayo ettaka era bawaye ettaka nga abatuuze bagamba ffe wano tukkiriza bazimbe Center 3 era enteekateeka zonna zigenda maaso Health Center 4 yegenda ogenda ku ttaka eryo nebaza abatuuze chairman S3 mukulu Robert Senu sebo naawe nkwebaza olw'amaanyi g'oteekamu mu sub county yaffe eyo ne kino kyemaliriza nakyo ndabula abasajja bannema abali mu Nakaseke Central mugobaganya abantu mu ntobazi kyabalimamu omuceere mu ntobazi mugobya abantu b'Ekiruuli mugobya abantu b'omu Lugogo mugobya abantu eyo ne Nabisojjo naye bw'otuuka mu Lwera professor omuceere gutinta mu Lwera eri omuceere gutinta era wala babaga temugulima amayoze ettaka mu Lwera bazimazeewo kakati twebuuza mwabanne mugoba otya ow'Ennakaseke omuwejjere olw'okuba mwavu ate sebo basaba sente mpitirivu 1.5 million okumuwa certificate mbwamulekewo certificate wabula amuleke neme ina byegabo okuwaawo gazeti bakozesa olukujjukujju tebawa abantu notisi tebabagamba mu budde tebaba n'abakulembeze ba district bajja bokanga akabinja kabalinga ababbi era nsinziira ku mukutu guno ndabula abannema mu Greater Luweero abali mu Nakaseke abagobaganya abantu mu ntobazi mu Nakaseke Central ebintu mubikole mateeka naye temugoba abantu musooke mugobemu bano ba fake investors betulaba mu Lwera tulabalaba nga mubagobye naffe ab'Ennakaseke tujja bali bajja kusenguka kiro
exactly naye lwaki mugobaganya abantu banga bannakasekese era ssebo Idi Wannema bane tukulabula abantu bo abannema bali mu Nakaseke Center bagobaganya abantu ekiruuli enabisojjo mu lugogo mbwa balimamu omuceere kyokka nga abeeri mu Lwera bo mubalese bayinaayina factory olwaleero Bombolo zonna ziri mu ntobazi bo munnansi olw'okuba mwavu ye bambi olw'okuba mu nkuseere ate nga mumusaba sente baziwa special certificate ezimbabwe era ne baziwa ne precaution nti bayina kuzimba bwe bati oyinza obutakigenda ku nti omuntu wabuli ayinza obutakikola naye wa tebikolebwa just gwoyogera bwogezi ebyo professor tebiriyo nti abakulu kati nga twagenda tugwamu ensasage yo mu Lubijjawo ne tulaba petrol station wali tubuze ebibuzo bingi bagati oyo yawe balagati agenda kuzimba wofu ate kakati ekyo kye tugamba lwaki omunaku y'omugobaganya olw'okuba takuwadde sente ye bambyo yaate omugagga ye n'omuleka naayinaayina so eyo point nkulu nnyo era Idi Wannema gitwale nga nkulu mu Nakaseke Center ebintu ebyo tetugenda bikiriza ze nga nze nkulembeddemu ombaka wa Nakaseke Center webali nnyo webali ddala Honorable Aloysius Mukasa okuva mu Lubaga eri ey'Amaserengeta wali wano ayambadde akakofira kuba bwambalanga abasajja bagundidde n'endoza yakakedde basina emyaka tegina kutuka kambala onale akakofira tukakedde akakofira kano tekaliko myaka naye nga ate abantu abasinga obukozeseera be bantu abakukusanga ebintu ebikyusa entegeera y'omuntu edda Amerika eyo naye nze si bwendi okusookera Professor nkwebaza olw'okumpa omukisa guno eno ate okubeera ne Honorable Lutamaguzi ne Honorable Alan Mayanja nga tuwayawayamu mu kulaba engeri gye tuyinza okusalira amagezi eddagala ne institutions za government ezirwadde ngeri omuntu bw'alwala ne government erwala lwakuba wabeerawo emitendera gy'obulwadde nti ono ali bubi ono ali ku ccupa eri ku ccupa kye tuyinza okugamba nti eri ku ccupa lwansonga nti institution zaabwe ensinga zo nfu ebintu byonna bikolebwa mu ngeri ya kyama ya kukukuta obukundi mu bukundi parliament mu parliament oyinza okulaba parliament nga parliament mutuli babaka bitano naye ate ne mufeera mubeera mu parliament kati bali n'obukundi ne mbamu abagenze jaba ku Tanzania golu 3 ku bwerere nammwe enjawulo eriro lwaki mwe mwenna muli mu Kampala sente ffenna tulina okugenda ate mu byemizannyo buli omu yakugukamba bintu byanjawulo yadde nga ate sente bonna abagenzi babadde bazannyo nti bagenze kwenyigira mu byamizannyo abamu bagenze ku nja kubikunyonyolamu mulimu nawegenze ku bintu ebirala tosobolera kufuna mukisa nti buli omu agende nti era bagufunye naye ebibuuzo n'ebyokuddibwamu nti lwaki abasinga bagufunye nja kubikunyonyola ku mulundi omulala era njagala okujjukiza Jeno Katumba Wamala oluguudo lwa oluva Kanjite Masaka Road oluva ekibuye ku roundabout okutuukira ddala ebusega ku roundabout oluguudo obwo division wa State Hall sibe baluvunanyizibwako gwe kennyini ne ministry yo mwabakola oluguudo mwalwekwata mwatuma obuyinza mwatuma omukisa ogwo naye oluguudo lulabikanga olubalemeredde ate nga mwaguzaako mu lusabe mu lufune mu lwekolere bo baalugaanira ndowooza balowooza nti division wa State Hall bajja kulubbirako nnyo kati division bagirekera buvunanyizibwa bwakuzibikira binnya kuzibikira ndowooza myala na kuzimba mayinja naye ne beerabira nti ate ffe ababeera muli ate ffe abakosebwa yasinze byokulase waabwe w'okusalawo nti ate ebigoma ate koolasi kugamba batwala emyaka n'emitendera okusala naye oluguudo olwo lwe lugenda e Rwanda oluguudo olwo lwe lugenda e TZ oluguudo olwo luyunga ensi nnyingi ku Uganda naate balwerabidde n'ekitundu kyabwe ekisinga obungi ky'abantu baffe abasinga okubeera obulungi ab'embalala n'ebitundu ebisigadde abantu abasinga okubeera obulungi bali mbalala nantungamu mu Western abo bali bulungi era ne bwojja eno omuntu ayinza okugamba nti Buganda eri bubi naate abali obulungi mwe bali mu Buganda naate nga si baamu towakana abagenyi bwe bali obulungi ate gwegenda okebera neibawo ewo gy'osula baneibazi 30 abali ewo gy'osula obuuze gye bava ojja kulaba nti mulimu kyekuberera mu nkulaakulana n'okufuna n'abo abali obulungi abeeyagala abasirise nga bajjaguzako ebyo ebigenda mu maaso era ojja kulaba gye basinga okuva yeeri naye walimu n'abantu abamu abasirise nga bo bambi tebalina bwogerezo naye nga balinda omuntu omu aveeyo ayogerere mu ddoboozi lyabwe oyo nga ye Honorable Lutamaguzi oyo nga ye Honorable Alan Mayanja oyo nga ye Mukasa Aloysius yes fe nga bo basirise tebasobola kwogera
olw'ensonga nti bo bali mu mbeera ebanja abasogomusoga beta baweddeli yes buli olaba abasomesa nga baweebwa ensimbi ntono buli olaba n'abamagye bennyini abatukakanako ne batukuba emiggo mu parliament batuzingako ne batuzinga ng'obwana obuto obamu abateebereza nti bamagye feesi bayingira naye ng'abo nabo bennyini bambi his excellence Robert Kyagulanyi yabasuubiza nti alisembayo okufuna omusaala omutono kajja kuba kakadde naye ng'ate n'akakadde ejja kuba ntandikwa wabula yamala okunula mu kittavu nga sente mweziri ensimbi ya Uganda enaabuuse n'akakadde kenyini bw'okatunulira okalaba nti kangi naye ati bw'omuwano mu kutandika okukasaasaanya yinza obutawera na nnaku bbiri kye tuyinza okugamba n'ekirala ennyo nti oluguudo oluva ku Freedom City okutuukira ddala eri ekitebi ku bitaala nagezaako okkunyira namala kutiisatiisa nenkunga abantu okwekalakaasa naye poliisi neŋŋamba nedda kabakubireko ko Jino Katumba wamala agenda kuwulira naye omulanga yaguwulira oluguudo n'alutandika newe ate ebitrakita baabijjewo baabitutte trakita baazitutte bakozeeko kitundu ne tractor excavators compactors baazitutte zonna naye oluguudo bakozeeko okuva no ku Freedom City n'okukka mu kikko n'okuva eri ku bitaala naye okukka wano wansi awali abachina tractor bazizinzeeko excavators bazitutte tetumanyi gye bazitutte kati abantu beebuuza mwalese waawe ebimu ekkuba okugamba mukoma waawo bamwagenze kanika tractor kiki ekiddako n'enguudo ezo bbiri n'olulala olwa tuyinza okugamba Salama Road Salama Road ono gundi okuva ku beach ya president waffe Busaabala awo nawo baakola ewaserukenya yonna baakolayo kati bwe batuuka ewange Kawupeti paka wano ku Shell Cars bivaako ne bakubamu endobo tractor ne bazitikka nali ne Jeno Katumba wamala abantu ne mbakakasa nti mulesi era ebizibu byonna binaabirabi n'akakasa naye yennyini naye naawa n'abanga akyeyambula n'agamba abasajja bano twabasasulako ne babanjeyo biliyoni amakumi ameka biliyoni amakumi 34 n'abachina baaliwo n'endowooza nti bateekateeka okubasakira n'okubasabira bakomewo baweebwa balance oyo bamaleyo mu luguudo naye ate olwaddako enkeera twalaba batikka butisi ku lobed nga bazitwala zonna n'abakozi abali bazimba emyala kati tubalabawo kati akagotteko n'akavuyo akali awo nze kenyini mpitawo naye olaba nti embeera mbi nnyo nekira professor tutawanyizibwa embwa ewaffe ezo sijjako makusirika kuziyimba era nga buli wiki tufeebayo mu division yeyo gye tulina gye bayita Lubaga tulina embwa zokka embwa zisala n'abantu ku zebra crossing ekyo kyenkubulira tuzina ddala embwa naye ekiro bano abakyala abeetikka endiboota ku makya ogenda okusala nabo abagenda mu butale bano abaana bano abanasale primary abagenda okusoma muva nezikima abaana ku makya bano abeetambuza ebigere tezikoma kuboggola ziruma ate bwe zibaluma ne batwalibwa mu ddwaliro weewuunya nnyo nti amalwaliro ge tusinga okuwa ekitiibwa agakola ku mbwa ery'entebe amalala amalene nanti eddagala lyabwe terikyakola feke mungi ali malwaliro ago antidotes tezikyarespondinga ku gundi kurebizi gwena okulaba ng'omuntu ennaku 30 35 atandika okuboggola ng'embwa ekimuviira mbambi ku lunaku lwa 40 nga bafa so tufiiriddwa abantu nejjukira njogera Lubaga South yokka n'embwa ziri mu Kampala wonna kiri mu North kiri Makindye kiri e Nakawa so mutusalira amagezi ku mbwa embwa tuzikoyi mu kibuga webale nnyo Honorable Aloysius Mukasa okuva Lubaga South kanso gakibayo Honorable MP2B kada mutendeke w'NRM era nga loyo mutendeke mu byafuza wedde emirimu era 226 agamba ne 3 bwekatagira eribika musumba ali mu constituency y'abakozi nganzi wunda bawano ffe tulondo oyo kakati mmwe abalina ebizibu ebinyigirizibwa mu abadde nagezeza kompulya nga alwanagana ababadde Bulaya ababadde Saudi Arabia abadde waliwo kamalo okubuuza Honorable Manja Sebunya katabo ki ogambye eki kindly repeat the name of the book and author. We love the program. Greetings to Honorable Tamaguzi. Is a patriot of our time. Honorable Tamaguzi patriot nnyo wano mu biseera bino bye tulimu. Mbadde mbuzo na alikuwa awandisa kataba omuvuma magufa tabakaita kali mu kala za red na blue bakaita the concise laws of human nature kawandikibwa Robert Greene mu bufunze nti amateeka amatonotono ngeri gy'osobola nkula y'omuntu nyini okwetegeera kaso gakibayo abantu neyanzanyo professor Warusimbi owefumbe ewendi nnyo wamu nabo boteekateeka nabo jjange yembiro zankya
mbiro zancha muzukuru wa mbiro zancha nkweyanziza nnyo sebo wamu nabo boteekateeka nabo programu eno enyuvu Kadima bamita Sheikh Abdul Kadima Abdul Tebukoza Kadima n'abalala bonna abatuura ne batuteerawo omwaganya guno ekyamazima programu eno eba kubanga yakusasulira fe abamu tetwandigisobodde yandisoboddwa nga bahonarebo Rutamaguzi twali basaliddeko nkugai fe abamu so mbebaza olw'okubanga mutuwaayo omwaganya nzikiriza soko okubuuza ku bahonarebo bonna bendi nabo mu studio mfunye omukisa nti ndi mu bahonarebo basatu honarebo Rutamaguzi Paulson Makura ewe nakaseke eri mu balyanaka ate ne muganda ne muganda nge Alani Mayanja Sebunya ono ye mukwano gwange nnyo tusinkana mbulida omumanyi nnyo netuwa yamu mbulida omumanyi nnyo netuwa yamu kubanga nzo omu kuba mujjukiza nti abantu be nakaseke eri central tebamuwa bitiibwa bamukulembeze buweereza si buweereza buvunanyizibwa aweereze abantu n'obuvunanyizibwa onarebo Rosie Asimukasa nawe nsanyuse nnyo okulaba webale okukiikirira abantu be Rubaga South naye sebo ate nzikiriza Professor Warusimbi n'abatuuliriza era nkugambe nti kulika ebisajja ebyali bikutwaraganya mu katale k'Ebusega waliwo biraba a weekend wedi atuona tunyumya bulunyu nti ngambye nti nzikiriza ngai nti kulika agasajja agaliga mwebagaze naye ekirungi Uganda is a functioning state where there is rule of law amateeka gakola abo bonna abagezaako okuwaganya n'okukola ebiri contrary amateeka gabakolako era sebo lwansonga lwaki oli wano nti abo abaali baagala okugwa mu malaka tebategeera nti amateeka mwe gali gakola mu ggwanga ate nga bawarampa mpaka Honorable Minister ng'agamba nti ebyobufuzi ebitudde mu katale ka biveemu bunnambiro Minisita Kabanda anti kati mulimu bino abana abavubuka be bayita bankwase bamulangire bamuleke muvume muleke mumpayo kasente mubwatulire kati abo bonna honarebo naye tubavumirira ate n'okugamba nti kyemukola kya bulabe kubanga ono mbaka parliament aweebwamu enkizo ate wabeera flag eyibiyimiridde yaggwanga kyovora banze wadde tuli mu bibiina ebyobufuzi ebyenjawulo naye nnyina kyesobola kukola sisobola kugaa nti onaleba Rutamaguzi tetukanyiza ku kino leka muvoole onaleba Rosie kamuvo no nsigara mu wekitiibwa kyengo mbaka parliament nti wadde tuli mu bibiina ebyobufuzi ebyaki ebyenjawulo ne tusigala tuli banna Uganda ekyokubiri okuwangana ekitiibwa kikulu nnyo okuwa abantu ebitiibwa kikulu nnyo nnyini ddala fe mu mateeka tukita dikoramu kasita oluzinga dikoramu oba ofuuse ekitagasa mu bantu so ebintu bwebityo nolwekyo abawuliriza ekintabuli ky'omuziki mbabuuzaako abali abatuuliriza abafunye ebirungi nzikiriza mbayozeyoze ate mbasabireko Mukama Katonda ebyo ebirungi byabawadde abibakuumire tubadde tulina ba graduates narabye universities nga zisikira IUIU Kyambogo zatikiddwa tubadde mukwetala ekibuzo babuuza bange nkikubuuze nti emirimu giriwa okusokera ddala batunda babadde batikirwa okusokera ddala soko osima Mukama Katonda ekyo kyakusobosofuna okusoma oba kuyina yes kubanga bwe tubeera mu generation etasomye Honorable Aloysius tuba tusanze ekizibu eky'amaanyi nti generation nga tugirimu nga tesomye obuzibu bubabuze ono mubaka wa parliament lwakuba bazadde be balina omulimo gwe bakola kwanga walinga nga mujjeno era nagambye abantu bange bawawule empapula ebiwandiiko osobola kuwawula empapula nze compassion yanyambako nengenderwa ettamu n'ensoma nenvayo nengenda St Bernard's College ekiswera n'ensoma gye bayite Wakakinda ne Masaka Secondary School kati ebyo byonna lwakubalaba nga tweteekateeka nitwekateekateekera ebiseera ebirijja mu maaso nzikiriza nsaasireko bonna abayita mu kusoomozebwa nange nga teddoboozi lyange kusaasirako ennyo famire ya Frank Nabwiso abadde Dr. Frank Nabwiso kati omugenzi abadde munabyabufuzi ow'enjawulo yasomesaako Makerere eyo ate ekyenjawulo ekimuliko nti omu kuba abasomesa abaava ku kyetuyita grade 3 teacher ng'ajja alinnyamaddaala so yakiikirirako Kagoma
Busoga Kagoma County siye kati yerimu onalebo kintu Brandon omwogezi wakachiko kali akakosi NRM yes mu parliament so kati nolecho mbasasira ko nyo nokusasira ko baganda banga FDC ne banyinaze olokuvirwako Elda umanya bade Elda mu kibina kye FDC ya mu kibina kye FDC nolecho mbasasira ko nyo nokusasira ko obusoga bona kubanga abayire musoga wa mwene baye musoga mwene ate kati mbasasira ko ino nzikiriza nsasire ko commissioner Fred Bamwine olukuvibwako mwanyina weekend je tukomekereza mukukomekereza yaviwako mwanyina olwekyo bamuzise eriye wabwe kashari naye mbasasira ko nnyo nokusasira ko family yo commissioner Fred Bamwine nsasira ko muganda nge Semuju Nganda honorable atenga obi wange Masaka Secondary School olwokuvibwako muzeyi Nganda Nkwanga yazikidwa ebijaba jo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun waliwo nsembya yo muganda nge temukwano gwange afande Sunday Steven ono nga yaliko OC traffic wa Chira Road kati sawa zino akora mu traffic directorate enatet ate mu constituency ya honorable Alozias mu room 78 yafiwako kitawe muzeyi Peter Sekindi ate era yazikidwa mu weekend je tukomekereza wali honorable Rutamaguzi wawetera we bayite ekyabagonya wali katale wali awe mabega awe wa mugaramiza mbasasira ko nnyo kusasira ko ne muganda o Saulo Kamari Sekindi ayegwanyiza obwa member wa parliament Bukoto Midwest abadde muzadde we atenga fenna muzadde waffe muzeyi Peter Sekindi mbasasira ko nnyo family eyo so olwebizibu ebibagwira nzikiriza nsembeyo nakano tuli mu kukomekereza omwaka ebisera bye tulimu bya kumaliriza tuyingira sekukuru tuyingira omwaka nolekyo obubbi obolyawo bukyase nnyo mu bitundu ebimu bakyala kimpadde beyongedde okuba abangi abagala ebyendora okutwala ko bannayuganda ebintu byabwe nolekyo mbalabula nti mulyega kamanye ngakoza n'owebba security okazizza nno mulye kamanye utamuguza kuzako mukyama mu lulimi ng'okazizza bwe ate nze n'ebisoko bitandise musinga n'ebisoko onolewo Lutamaguzi omanye engeri gyaveri wabula bakyala kimpadde kyotajja kumanya ekyo toyinza kimanya kyekyala kino bategeeza kino ekyala bategeeza bakyala abewaka bategeeza kino ekyala olugalo lwe lumuwadde so kati abo bali mu kutwala ebintu by'abannayuganda naye security eri bulindaala okulaba ng'ebatuula ku nfeete mu constituency honorable Alozias Java abantu oba oliawo bakyabbibwa ebintu byabwe naye kyembasaba mubeere bulindaala mu exercising kyetuyita security yammwe ne vigilance okubeera bulindaala n'okweexercising kyetuyita civilian intelligence kwe kubeera bulindaala neiba wali atya nawe tova wakanga tosibye ennyumba yo ekiro tekako amataala n'ebirala kati eri ewaffe mu Kato corridor engeri gye tugenda mu sekukulu kati ente zibbibwa n'ebisoro by'abantu nolwekyo naye nkubiriza abakuumaddembe yonna gye bali bongeremu amaanyi okulaba nga abantu bano tubatuula ku nfeete so omukulembeze w'eggwanga Ssebo agenda wano aliwa Musumba Kakande mutume bagita synagogue church synagogue of all nations so nolwekyo omukulembeze agenda kubeerayo ate omanyi nti ffe nga bakada omukulembeze wonna wabeera tuba tukutte ebitabo n'ekkalaamu muwandiika kubanga oba oliawo ayinza okuleeta message gye tugenda okubuulira abantu ku TV ne ku maradio yenze ninsimaga kibayo mbagaliza okuwuliriza okulungi Lutamaguzi gondi Charles Musoko w'omuggo agwe bali nnyo tuweereza mbulize ko Lutamaguzi ne Alozias Mukasa mwe bali kuweereza tandikira bubuze ku bantu muleka ntono tugende kumulaba Ssebo neyanziza nnyo zikiriza okubabuuzaako mwenna abali mu studio n'okubuuza ku bansindika mu parliament abantu b'Essemuto balamusizaako nnyo abantu b'Ekapeeka Nakaseke Kaasangombe mwebala okukola mwebala okwekalakaasiza mu nnimiro era mbaagaliza Merry Christmas njagala kukulisaayo nnyo be twabadde nabo emazigo ku by'ettaka ne ngamba abantu b'emazigo mbeere bagumu
tewaliwo muntu yenna gwe bagenda kusalako ku kibanja ekyo ettaka mukimala ddi na Lutamaguzi muli kimala ddi ekyo tekisobola kuggwawo kubanga emu ku programu ya Museveni nga ajja wano yali yakuleeta mivuyo mu ttaka asobola okuwa abantu bettaka ekyo kiwandiike ekyo bakikoze ekyo waliwo ebitali biwandiike naye ffe nga tubiraba mwabiraba naye sebondeka buuza ku bantu ekirungi ono ava mu Luweero njagala kulisaayo ne be twabadde nabo ekisonzaawo Nakaseeta Kulumbe lw'omugenzi Kakande Ssebo Mukulu Senfuka Kakande webale kwaniriza abantu baffe n'okukulisaayo nnyo mwenna ababadde ku mbaga ya muganda wa mutabani wa mwami Mubiru mukulu Mubiru ebbalaati Ssebo nkulamusizaako saasobodde kujja nabadde n'emikolo mingi naye era natumye nkubira abantu baffe omulanga ekkubo lyaffe erya Kisule Nakaseke Kapeeka bali muku bawandiisa bagenda kuliwa chorus bali mukulipima n'okuwandiisa abantu muweeyo information esaanidde kubanga saagala mu biseera eby'okubalirira ng'ate bangi nnyo mwawayo information etali ntuufu ekkuba eryo tuludde nga tulirwanira lye bayita Kisule Nakaseke Kapeeka era njagala kusaba ennaku zino liri mu kulimibwa njagala kwebaza mukulu gundi ono Ronald oba owa UNRA abadde mu kitongole kya UNRA ne kati muli ba Ministry of Works sebe ekifo kyawe bayita ku mulamwa Wabinyo naye nayogeddeko ne mukubannamwe ne bangamba nti mugenda kubanga mukolawo mu ngeri eri standard ku mulamwa ng'ove Kapeeka Wabinyo nnyo tractor ziba zirima oba tosobola kuyitawo bulungi abantu baffe njagala kusaba mukulu Komu Chamani wa LC5 Chamani waffe mukulu Komu LC5 wa Nakaseke nayogeddeko ne Chamani wa Luweero mukulu Kibirango twagala kukola mugogo kubayita Lugogo mwina gukola district zombi gutugatta Nakaseke ne Luweero naye Kibirango yangambye bagenda kukozesa gye bayita contingency fund katwetaaga okulaba Ssebo Chairman Komu nga tukwataganira wamu ne Chairman Kibirango munaku zino ngenda kukunoonya tukole omugogo nga guli standard nange nkoyo okuteeka mu sente ebigoma byoteka bitagwa ebigoma n'oleeta amayinja n'okola kyera ne baza mukulu Kigu